nnumye nnyo kubanga Sam erinnya lye ate kennyini yali eyiira tubayagala Sami era nze sinenya abantu kukyawa Sami abantu Sami baamwagala mutuufu struggle yali etiisa nga patrol zitomera abantu amasasi ganyoka tiyagasi Sami okuyingira struggle teyagendeyo lwankyuka yali kuki kunyonyodde kyamutwalayo kaali kasente munne bwagenda n'akakuba n'alabanga bya ddala kituufu Sami yeesoga struggle omukisa gwe yalina ogutalina alina mu struggle eyo bw'agiyingira muyafunira oyo omukyala oyo yali mweyajjira oyo weebweru Saamu n'akyuka nga n'esente za struggle takyazaagala alaba butono kati ate omukazi nga tanaba mufuna Saamu yasooka yiya akakodyo kamubweza ku topu nga yewaakabi kwe okwewamba akaseera we twamusalira enviiri sebo bawamba muwambi kati nze ndi musirikale era ne mukugikola Saamu mu kusooka yeewamba yasooka sula wa Brine ebyaddala mu kuwamba okubula kabadi yali akamanyi uyo Brina silimbe tinanoonya akabadi kokkomawo njazuuse eko ke yajja ne tumusala enviiri ani asala ani azisala emusika pala akubuzeewo ku makansi kati Saamu wamala okwesala enviiri nti bitufuuse bya ddala Saamu afuna amakerenda bino kati nkuya Saamu musajja mukambwe nnyo asobola okukola buli kintu n'okumusalaawo ke bamusaze ekirujja akaliri paso ye yamusaze n'omusa Saamu ye yali sikinga basi omuteekako ecupa n'emuggweramu naye nga mulamu abikola kati yakakola n'afuna empeke ezimufusa omusaayi kaluumu kano ke yatulaga tekaaliyo kati kaliyo kati tunulira video ze zisooka video ye gye yasooka okukola nga tana posting ekyo yali ali mu saloni bamukola scrub ndowooza idea n'emujira nga we yajjira yali mu kwewamba n'agamba ndowooza kati kankole bwenti then ntuuka ebbanga kwanza ebintu byannyonnyodde byonna biraga yalya mulwadde Kigwa wali olabye ng'ali bubi asaba obuyambi ng'alina iPhone 14 Pro Max ng'alina ne Z phone Samsung Z phone yebikula oyo aba ayagala obuyambi bwo omulwadde asaba obuyambi agenda okulongoosebwa ayina essimu bbiri era zonna ziri value of million 3 ku nnya eri muntu mulwadde nga baamusaze ebya serious ng'osobola okuva ku buliri n'olambuza munnenju Saamu tava ku ssimu obudde bwonna zirive azibaako obudde bwonna Saamu twogera okuva ku makya mpaka kiro mpaka sawa 9 gwa kiro omulwadde ofuna muddi obudde obuwumula gwe wagenda ku sajjale Saamu yaŋŋambye nti baamusaze naye sajjale bweggwa bw'amaliza sajjale gy'agendako ye ebbombo liri pazo gye yamutwala gavumenti egenda kumuliyirira ne mubuuza gavumenti egenda kuliyirira kuki Saamu asaana okwetemako akagalo nga kye kimuyisaawo kati gwe sooka weebuuze bagenda muliyirira kuki nti baamukuba nnyo emiggo gwemanyi abantu be basse nga mutegedde nti patule mutomedde emuse mu struggle bamuwambye yafiira eyo basegirinya babasibe ebbanga n'ebbanga ne bamutokyalinga okutokyalinga kuli okwaddala yavaayo n'afa gavumenti yali evuddeyo negamba nti family ya Segirinya akwatayo million 3 yagamba abaana ba Nuupu abakuteekawo live naga tusonde zike screen kitaziriyo lwaki bamututa mu private kati Nuupu nemanya nti kati oyo struggle waffe munnaffe tumusondere ssente basololemu sonda ssente tebasobola lemu niba kimanyi yalya n'obubonero obutandisa okweraga Kenza akuwadde ssente ekyo kiri open bebe kulu ajja kujjeyo ovudde mu kamera omwebazizza ekyo kiri open nti walya ekivaamu agenda vayo yebaze lumu 7 open mbu taata weebale mukama wange neyanzizza obubaka bwansindikire bwatuuse sajjale yange bagikoze muzeeyi neyanzizza weebale toba kuba gwe nandibadde nfa babuuzaako mena bakyekumidde ku media omuweereza wa muzeeyi Masembe tuzze okutemantema ensonga ezitambula mu ggwanga tuli ku nsonga za Sami the Mighty Family nzize ne munywanyi we ennyo eyamumanya ennyo baalyanga ku kimu obubadi bwonna baapanga bwonna kati bijja bitya paka wano waali okutuuka nga ali ku ndiri wetwogerera afukira mu kapiira muganda wange sooka obuze ku bantu mwena abasinziira mwena abatulaba gye musinziira amanya n'eddoboozi Pity Working Done Official balamusizzaako mwenna mu kiti kyammwe obulamu bugamba ki obulamu bulungi tebulina ttabu gye tugenda okwogera temulimu kuwaayiriza temuli mbu gye tugenda okwogera temuli mbu tuli ku mazima ageeyogerera agali open mazima meerere ate okuwaayiriza kutya Nubiyaniri bw'avaayo n'atandika okwogera ku Bobby gasobola obeera obulimba oba tabadde batambula olumu abali awamu oli ababbiriwo abaakumanyi in and out just waliyo kye tuyita okutaasa abantu okubazibula amaaso ate bwataasa ku ki bane nange ne Munnayuganda nnumwa embeera gye tuyitamu ffenna tugiraba nti sukaali wa buseere buli kimu kyalinya amafuta ga bbeeyi abalina ebidduka tulwanyisa dikiteeta agende kati ate gwe abadde ali mu olwo olutalo nga mmwe mukutte emigo tukube dikiteeta agende ate n'okyuka kati okubafa amayinja
biba bikyuse ayinza okukyuka lwa mbeera embeera ekyusa bangi by the way si ye yeka akyusa olw'embeera ne mu ntandikwa tulaga nti musajja mugumu tajja kyuka lwa mbeera mu kusooka kuba twamwegayirirako kati munno bw'avaayo n'akwegayirira n'agamba Sami togenda yeeyo tokuba dictator mayinja ayinza okuddiza bw'ati n'ogaana iyo kumala ebbanga nze kamwakoogera gwe osisinkana otya Sami the Mighty Family bwe tuba tutandikira Sami the Mighty Family twakwataganira Bwayiise abantu b'e Bwayiise abasinga okujjukira Sami the Mighty Family yalina edduuka ly'engatto actually kaali kaduuka kati nze nali muyimbi ye nga tanayingira bwa comedy nga comedy kale yali amuyingidde nenga tannakola nnyo kale yali amuyingidde nenga tannamanyika singa tannamanyika nga tekinaba natandika nga ne stage tannaba gifiiringa olwo munno ono nga tebanneegatta munne kati abali baakeegatta bbanga lya mwezi nga gumu mwezi nga gumu oba myezi ebiri baali bamukwano nenga tebannatandika comedy kuba oli yali DJ oli munne yali DJ kati oli waba DJ ono nga comedian Sami yali yeeta Junior Kerekere yali yeeta nga tanafuuka Sami oba tenakola the Mighty Family kati oli Robbie nga DJ yagenda nakuba ndongo ye nadda Sami ne nagenda nakola comedy oyo okwesiga evvu okwambala amagomesi amasikati biki ebyo era bw'atyo bwe yali kati Sami twesinkana Bwayiise Sami yatandika comedy dyoyo bagitandika nga bumanyi teri muntu asobola runninga kintu ng'ali atya omu ebbala baali bagiyita Eden Service Park right now kati bagikyusa bagiyita Over Valentine eri Bwayiise njimanyi ye ekyaliwo Eden bagikyusa kati bagituma linnya ddala Sami nze nali musajja muyimbi by then nalina akayimba ke nali nkubira bakayita Story y'Emagombe era abantu b'e Bwayiise bakajjukira nnyo Story y'Emagombe nkanyumya nnyo kati Sami lumu bategekawo omuyimbi ku Eden Samu baaliwo nga bazze okukola nabo comedy waabwe bamaze okwegattaawo bali mu batandise okweyiya ekintu bakisitule nga balinako nabo bebeegomba nzijja nninya stage mbalula nkuba show kuba Eden yali efuusa audience yange ng'entegeera nyimba bulungi nnyo Sami andaba Sami ampita twogeramu awo mu bitebe bya VIP ebyayo mu Eden Sami angamba mwana kati tulina ekibiina naye twagala twegatte tutandike okukolera watya wamu nange ekyo kyali kyanzija mu kyalo nga najja kuba ndongo oyagala kusituka funya nkwatako ne ngamba waayi ye yali w'amaanyi mu kugwe teyali w'amaanyi naye nti by then yali ansingako ko ebintu nga bibiri ekiriwa nti ekisooka Sami yali ansingamu ku ngeri ya financially kasente kuba ffenna abayimbi abatandika twetaaga omuntu alinamu kuki then ekirala Sami yali atusinga okufata anti Sami Diamond Platinum ye muyimbi asobola okujja wano enkya n'obalaba ne Sami nga banyumya ne bafuuka ab'omukwano n'addayo afata okategedde Sami afata era bookera enkya ne bagamba Sami yali akutteko Museveni mu ngalo essawakana kuba mufasi afata omanyi kye tuyita okufata mu ndongo Sami afata nkufuna Sami munne nga twesinkana nga twenyonnyola by then Sami yali ali mu kushiftinga ng'alinayo ekikazi Nateete nga bulamu bwe tulimu obwo ate bwe bwali bwa bikazi nnyo nnyo nga bye biino yiwawo muki nga ne struggle terina ssuubi nti erijja kati Sami yalina ekikazi eyo kiddemu kye Nateete ayagala kuva Bwayiise yadde Nateete ayombe Nateete mwabaleka wa kati tufuuse empeekera mugenda naye tuli ba ku mugongo Sami ye taata ffe tuli baana nze n'oli tuli ku mugongo gwe Sami bw'akoona omukazi teyekyanga muwali ate weekyanga kyo lulenzi luzze azze n'empeekera ze so mugoba mukazi wo omukwana nga alina abaana naga ndeeta abaana bange omugoba ng'omwagala kyanjawulo mu ekyo si kyanjawulo kyekimu omukazi azze omukwanye ekituufu omwagala azze n'abaana ekikazi akifuna awo ng'erinnya litandise okugenda nga liyingira mu bantu erinnya olwo lijja kati emabegako baali bakubyeyo promotion za Betty we nga zitambuddeko awo batekakasiza batandise oyimirira mu bantu bagumye bwe yazivaamu Sami n'ankubira ne bakomawo ne tusisinkana nampita Nateete sho gye twasooka okukwataganirako ne Sami twali tugenda mu Bende era gayi waliwo gayi yatuvuga bamuyita Enoka sho twali twelaba ne Sami naye nga bumanyi nti tukola show tumala okukola show buli omu n'agenda ewuwe kati n'agenda olaba nga ekituufu tumenyeka nga twetaaga okuba wamu ttiimu ne tugenda e Nateete eyo waggulu eyo nga ku Samuna ng'ewatamala olabagamba owaaye nfunye ekikazi njagala mujja tubeere wamu Sami yafunanga omukazi nga Sami bwakufuna okumwagala olina okwagala gganga ye
watali ekyo ate kati osobola kubeera mukyala wali nga toyagala fangoni so okyazibonna nga gangu ino jagala kati olonze nali mwana Robbie ngalinga muganda wani wasami kuba kati nze nali mbakwatiranga tokuboleza ngoye olwo gwe talent yo lwaki ekitono ekyo ndabanga ekifaawo era kyazikira era kifalu oyo omwami Samya nyinyonyola bwati Samya yakuba akalimi agamba atya Samya ngamba dani tesobola kwasaganya talent biri mulundi gutya gumu so kati fenga katukuliko waggulu mbadde nsaba kuba ekyaffe kyangu ekyaffe sikyateeka mu ssente comedy kulumba kukuba vox nalisate yabakola ki yabawa n'ogenda n'okuba tava nudes kabusu kasalobu n'akuwa n'ovayo n'ogenda n'okuba muhanje wabakwadde kwegabyo byapa kuyita ne bakuwayo beetaano ne ku mulyango ne ku stage wali n'osolooza ne bakulipayo kati ate nze ekyange kyakugenda wabbawa kulikodinga ogende wa Franka akwate video omalezo je ku radio ne TV nga bya sente nyingi ebyange sami nangamba fe tuba tukubye bwe kigenda bacyango okola ki okuyisituka kuba ogenda batambulira mu ffe oba bwe busungu obwo olina kati si busungu ate kati obusungu bwange ne Sami tebugiraawo kati ate awo tuyisaawo emyaka ng'esatu obusungu bwina ne bugira iyi sina busungu actually kubanga oba tukigeze nti tusigale mu kkuba ettuufu kyendiko bwe mmanga mutambula tugeze ffenna twetisa omusalaba tuli mu kkubo limu nawe wakyama mu kasiko naawe omunyiigira namugamba gundi gwe tetwatandika tuti olugendo lwaffe twalutandika tuti Sami akuyita agamba aliyitamu alida n'atukima akunyonyola Sami tutandika endongo yateekamu kasente kangi kati endongo ngipozinga nange nkirowoozezza olabereranga kituufu kubanga ekituufu nze nasingako lyanga nnyo wasekureti ng'akyali awo nga tannasenguka wano emakindi opposite paka lasiti awo nokyama nodda omunda naye ng'ekituufu mulipa sente $300 $200 okuseera naye nga ze sina ndigetoyiti neyiya nawe n'obala abalamu kyomya yagambye comedy store tugikuba ekuwadde $5,000 etuwadde 5 tugenze ku shows ndala tuzikube tunyuse n'akakadde tujja kuwangayo 2 oba 10 bazikuwa era olumu mulimu ebyesite byakyamuka endagano bwe muzikola si bwe ziba byali byamumwa tebali kuwandiika yali yamumwa endagano yaffe yabaseruganda mune nga tutandika kati tubasho ye mubende tuvaayo twavayo buli omu teyaddawa waka Robbie yalina ekikazi kyali kikola awo ku Vox emakindi nga naye kyamuwasa ekabowa buli omu basooka ne bamuwasamu muganda wange mugongo gwe gutubeereddemu byo mugongo gwe gwasooka okuuma ekibiina kya Damaiti family Sami adde Natete Sami tuli Natete naye yafuna ekikazi ku Samuna Robbie naye alina ekabowa Natete mwagenda basatu mwenna ngono tanafuna kikazi eri yalinga tugeze eri liringa eddiro lyaffe dining yaffe we tukuŋŋaanira wano wekabowa yavangayo buli lunaku najje ne tusiiba eno ne tugatta naddangayo kire either nga tunyuse nga afunyemu sente ng'era lwe zibuze oluusi taddayo apo wawali asigalawo kuba buliri bwaliwo oluusi abamu nga tusula mu ntebe ng'era omukulu ali mu kisenge yoli si omwenye yalina nyini kibiina weebale kati tuve Natete tubeere Natete era awo ku mabiito wonna agamba biito gonna nga boga Sami yali akanedda best be bagipoota kubanga the best ate yali emanyi nnyo Sami Sami musajja w'abakazi nnyo yali mukyala w'abakazi era nze neewunya naki ekyamusigula Sami yali agaggawadde ku bintu ebyo ekisooka omugongo first yali mukubi wa mugongo ffenna bye tumanyi n'okuyiga mu bakazi twabiyigira ku Sami ffe ye ticca wa totandika wayiriza nze Sami ye ticca wange mu bakazi Sami mu bakazi yanjigiriza ati Daniel omukazi bw'omwambula omutandika oti n'omukkirira oti n'omwambuka oti n'omukola bw'oti n'omutuuka bw'oti n'otandika bw'oti muzibu nnyo kazibu nnyo tokalaba face kapeeruuka kali kakambwe munnange Sami nga tubeera awo mu bulamu Natete olwakakkanye agamba kambere n'ono sugar mami wange olina okukakkana olwa situation embeera ekukakkanya mami alinamu kasente bwabanga mami asooka okunyuka najja nakwa $10,000 nawe n'ogenda mu komedi zo n'okola 3 nga tegaliiko kirala n'omukwera n'omugamba sina mafuta ngenda kayunga kukola n'akuwaayo 10 oba 2 oba olina okukola ki ate neewaka ne batemukoze ebyokulya munywa bya mami kati okumanya abakazi balina laavu nze nabatya twatuukako akaseera nyininju n'anoba
ngoro ki n'atuleke wakanga ffe tufuse bannyini ki ngoro nsonga ki nsonga ki kyako omwami ayenda omwami amunyiiza nsonga zaliwo okulwanagana mu nju okola biki obimanya ebyewaka amaka yali mukubimu ani Samu kati Samu okwambaza oluyewaka kinamu obuzibu akubana Samu yali asapata era yamusapatako ne tumumuggyako ng'ate yateekamu sente bannange gweva ku mugongo bwe gukwata omuntu abakazi abo gubasannyalaza nnyo nteekamu sente zange nakkuba n'okukuba n'anoba nonnoba omukyala n'addayo ewaabwe emitiiyana ennyumba n'agibalekera tusigalamu nga ffe ba CEO olwo ani asasula Sami ye mwenye omukazi yeekyanga kati ate n'akola ne likodi endala mweyo enju gye twalimu ate n'aleetamu omukyala omulala nga tatiddeemu olikomawo emyezi ne gitambula ate oli ng'addawa buli kimu nga yakitulekera oli anobyanoby yazingamu ngoye ze bye mwasangamu temwayongeramu ntebe ze TV ye buli kimu kye nga mwekiri ne muleeta omukazi omulala ku buliri bwe Sami yalina omukisa mu bakazi n'aleeta akakazi akalala kati emyezi gitambula ekituufu twalinga tukola ssente nga omanyi obulamu bwa kiserebu bwa bbeeyi Sami ayambala engoye za bbeeyi Robi ayambala engoye za bbeeyi kuba engoye ze bakolera nga balina ziddamu ekituufu ssente nga ze tufuna ku Vox ze tufuna ku Tavani ze tufuna wa walinga mu comedy show muzitadde mu kwambala tuzitadde mu kutambula tuzitadde mu kulya okategeera tikuba okugenda ku show inogenda n'emmotoka okuuma brand ate by then tetwalina mmotoka nogipangisa emitwalo 10 ogiteekemu amafuta agabatwala gye mulaga mukole awe mwasangira Dennis Dennis muganda wa Kapalaga kati awe tumugwiramu nga alina kasitani alina akamotoka ako era Sami yakasogonyola yakatunda sipeya ku sipeya oli mubi Sami ye yazza Dennis kubigere oli Sami mulalamu kati Sami ate Sami alimu eno style ebyaddala Sami user Sami ye muntu abanga alina kyakwetaagako n'aba mugonvu nnyo then bw'amala okifuna oba tolina ky'omugamba ebyaddala n'okusamba akusamba byoyogera tulinako example bannange nkugambye example Sami yatuuka nga Dennis tumwegwira akamotoka ako nga kakajja era Dennis yatuuba engendo za myezi ng'egi nga yatulimu ye manager naye ng'ekituufu tunyuka talina yadde ki 10 naye nga yakuuma bulandi yani akamotoka tukavuga tukateekamu amafuta tetukakanika kanywa oyiro ne kagenda bya state bimanyi byakugattagatta musajja twaba oluusi tutusize wakadde waka ne kazikira kamanyi kikazikiza oluusi nakaleka ku kkubo kaswa onadde nkya n'ateekamu ssente nga tajja kubira Sami nti kola ki owa empaayo nti embeera gye yatweseemu abaagimanyi ye musajja yalina ekisooyo kati ye Sami ng'ebyo tayagala bimanyi era Sami we yatuuka nga time Dennis n'amugenda n'amugamba twetaaga akamotoka n'amugamba akamotoka nno tekaliiwo leero ng'akubira omulala kati yagenda akola bw'ati emikwalo naye kutula ku Dennis mpola Dennis laba akamotoka wajja akawabaani akatuwa n'atugamba ekituufu ngenda kubeera busy nyamwe emirimu gyajja ngenda okukola ki naye kasita mwene mumanyi ovuga ki emmotoka kanjibe mugivuga ekineetaagisa okanika mujja kukola nga ki kuŋŋamba Allah yalinga amugambye ngikuguzizza kwata kaadi mwa transit anti Sami we yatuuka emmotoka neefa nga talina zigikanika kati n'afunayo munne yamuwa akamotoka era nga tukatambulira mu kati nga kano kali mu parking ekifa kuli tugeze emmotoka efudde baatule eri gye tubadde tukozesa ng'ajja kano ng'ajjako baatule ng'ateeka kuli bannayi twetaaga otaneeta ng'ajja kuno kasumulako otaneeta ng'agitwala wali mu katale nga batuwaamu eyeeri okategedde kugamba eno yakolanga bata muzigo mbu munange kino kifudde ekyenu ate ekyali kiramu tekigenda kuno kati kitwale tukitunde tusobole okugula ekya kino oyo mubi yagimala bw'atyo sitaleti yonna yonna neegomba bwe tamubuuze muganda wange Musikapalago yajja kunnyonnyola Sami yagimala bw'atyo mwali mukyagirabako yali takumye akantu ke nga tekaliiwo yali akakuumye kati munnange tubeera mu bulamu obwo wayita ebbanga akakazi akalala kajja enateeti weekali mu nju kafumba emyezi gikulunguka gigenda kano ke yaleese Sami sente zitulema osasula ez'ennyumba omwezi ogusooka gukutuka ogw'okujjukira n'oli mugenda tuleka omwezi ogumu gwe babanja guli mu kiwato tuli myezi egi omukulu taddanga tuyingira omwezi ogwokusatu tetusasula kakati Sami yali afunyeyo ekikazi ekirala emunyonyo bannayi kati nga ne Robi naye afunyeyo ekikazi wano e Buziga bombi bafunye baali bafunyi mwezo style nsonga ezo baali bazibu ati kakati abakazi baagala binene ebintu wammanga gwali kali mu kamera okategera oli ku intro gwe serebu atandika munnange bakwanguyira nnyo
Era gye wegendezebwa okuba hit tugeze nkati nganze bwenkere nchane kuba hit kendi omuyimbi. Era basinga kuneta ne baba bakyala. Iyo laba bakuba kati nga sinnabagikuba. Naye onagikuba. Oli nalaba bulabi ku TikTok yenga gwe ari ku trending gwe akoze video trending ne batandika kuno. For you page you want to cut. King Dani official wasibye tande ndi bulungi. Oli ludda njagala kogera ko na njala ali akola nchi nawe. Olusi tuweko kabwe kwa syndicate olusi bye tulinde twetaga battu na tulaba. Okay. Munange Land Road olumaku lumwajja atugwira. Yatubindanga ndoza gatatukola ki? Tabalaba. Owenda tete. Olunaku lwali olu. Land Road yajja n'abakulu nga bazze. Nga tukomyewo tunyuse mwena tuva ku shopping ki enju madamu Warobi yali atuvuze ono webuziga yalina mu motoka atuduro pinze wena tete office yavuza zeyewa ewaka ebuziga yali abeera twaba twakayingira bwe tutwayingira nga sawa 11 ezekiro twawulira kinyolo kwalika kinyolo kyebweru Land Road nga jjanga nyiga kweki kufulu tuli munda Lageni yabasibirayo munda netusiibamu netusiibamu yali mukamba olwo mukubira mugabo waayi ng'agamba ekintu eki kiriwa sente yange okufuluma mu nyumba eyo sente yange aganya ova mufiremu zonna kugenda bye ne Samyo gimanyi nga mubonye naye nga nnyo manyi ya sente meka mitwalo 16 omwezi ate by then ne comedy store nga tutandise oginyeenyaamu emitwalo 16 nga sente zirabika emyezi 3 nga teziriiwo era yoga Sami munne yakubira oli munne lobbying akubira oli munne nga mugamune ejotulese biwunya elifuse komera batuzibidde mu nyumba elifuse ruzira mukazi ngabuza kiki Land Road atubanya ati kakati sinawo sente wale sente mami zagenda okumpeleza okuva Canada naye tulinde muko sawa musanvu soko mpe ku namba injogereko naye disandisi nga tumwe namba yani ya Land Road nga boogerezeganya yamulipayo ko za mulipye endo yajagula muba muli omulira ekinyolo noli naye yajirako madamu era batugulira wali yakomawo oyo mukazi talaba ngamwe abali mu mbeera embyaga waayo lwaki sidduka ku ganiga atadduka ku ganiga alaga nga ge gamuvimbisa okay bomna abakazi bemune gava bitunulira yafa kimu kino ekiri mu bantu wano tugenze ku comedy store oli stage ndulu ogikubye nze nkulina tugenze watu MTN yategese bakuyisa okubyesho nze nkulina bibyo bibafa tafuusula omukazi omuntu ayizo kuyirawo mubiri nga yakutegedde nakujja mu mbeera embi n'alwana ennyo obere mu mbeera ennungi kubanga aba yakutegedde nkufuna munnange kati awo tumanya bigaanyi Sami ashiftinga fenna omukulu tuguze emunyonyo owoono yasasuddeko yasasuddeko ali buziga ffe tudde emunyonyo ow'omulala wa Sami yali afunyewo mupya emunyonyo ebintu mubikwata byonna ate ebintu twabikwata twabiteekamu mu nju mwabirekera Land Road kati gwosobola twala ebintu ebitali bibye by'omukazi kubitwala n'omukazi yalinga atuleekinga ng'asindikayo ko bambega alabe abo bakyaliwo oba baano nga tugumbye nga nsanafu kati lumusami afuna ekikazi ekyo tushiftinga tudde emunyonyo nkufuna obulamu butandika okukyuka ate twashiftinga nga tuti Sami yasooka okugenda n'asulayo kiro kimu 2 kati nakubira nangamba Dani letere engoye kati nze mukuleta engoye oletamu n'ezizo zonna kiveera nzigira ku boda luva okwaya bwaguga ng'eparking amasawo naawe era gwe tudumbye banyirawo kuba yaba yapimye eddembeera kati wano tewaliwo omusajja aliwo gana maka twetaaga oggazza nga nange nzija omukulu zinalinga asitula ebintu kaliyayo wagireka nga sikyagirowooza nno nako kasita obeera ne bali ate akasente twalinga tukalabako mune tulyamu bulungi n'obulamu butandise okunyumira Sami ekintu kye yannyamba mu kaliya yange kyali bwe kiti kirwa kumpa taala mu ba artists abasinga kuba nti kizibu osanga artist nga tamanyi akasente bibyo akasente twasooka ne tubiteeka ebbali nga sikyakalowoozaako mu bulamu bwonna bw'omaze naye kyakuwa kiri ekyo kyokka kumanyika mu baserebu mu basita keko keyampa nti nga gwe bw'obadde omanyi nti nali bbiriwe kati waliyo era buli omu ba artist bonna abasinga nezo kolabo ze nafuna oluyimba lunayimba ne New York era New York yampa oluyimba because of Sami mukunja tasera bonna okumpa kolabo because of Sami segera bonna bakyali bange benina mu industry because of him so kati we tudde emunyonyo mubeereeyo mukiringa obulamu tububeeramu bukalubamu ate butya bwe bukalubira butya waawano omukazi yabateekamu omukazi gwe yalina Sami nga tamufiiringa
Ani atafiringa. Sami. Ngate alinamu ku sente. Ate kati ebisambi ate bimukwatako. Sami yaberanga n'abakazi nga mukaaga. Nga bonna balinamu ku sente nga bamwetaaga. Nga wapimamu wano naga kati kino kibulamu. Nga agenda ewalala. Era Sami ye muntu eyasobola yaberanga ewoono nga mufumbo n'agenda n'asula ewoli n'amalina ku 2 n'amala n'akomawo wanera. Okategedde nagenda bamuwasamu eri nakubiri n'akomawo. System ye bakazi. Yatambulira mu eyo. Ate ze muneyo eyo system yenyumidde. Kuba teyali mu dduka, teyali mu miggo, teyali mu kutya, teyali mu kutintima, teyali mu kuyombagana kwonna. Ng'ayomba buyombi n'abakyala be bokka. N'atengera nabo tebayomba ng'amanyibwa abakkakkanya. Kati tuve Munyonyo. Twaliye ebbanga lya myezi nga 9 ku mwezi 8. Mwawangala ye. Twali tuwangalanga. Myezi 6, 7, 8, 9 mwaka. Mwali n'omwaka mwaguweza. Omwana ono kati afuna ow'ennansana. Neba nnayo. Oyo madamu yamuyira amazzi gwe mujjukira. Nako. Bwayise. Natete. Munyonyo. Kate muwolekedde nansana. Tusaze. Kati mukugenda ennansana. Ono mu Munyonyo kyono. Aliwa. Owe Munyonyo. Hato Nyonyo. Munyonyo mwakwata bukwasi ngwezamu. Ate muna Sami yenanga style nga tano banango yeri je gambi ndiye yagenda anga yenga bwali. Ngasoka nabeerayo ko muni musigala wano. Nakulu munna kubiri ate omuntu agenda osiba munju wetaaga ngo yeki. Nibo osiba mu short. Nga sibe yo kati walabe emberanga nnungi nga olwakasi. Agawayi. Kenge dani. Tika. Leterayo kumpale nga 5. Kodi walingo jimanyi. Sure. Yagamba 5. Ate ngoyeza show. Kuba ne show neri je yaberanga yazifunanga. Kuba oli alina ogulengo ino. Kati obulamu buliranga awo. Nansana. Nenjiteekayo. Sami kati Nansana wo saagenda. Ewo Munyonyo yamukubamu. Wo Munyonyo yabeerangawo naye tebanyiganga nnyo nti Sami amanyira abo Sami muntu akukuba leero n'akunyiiza ne ziba buziba olw'eggulo ng'olina omuwaako. Ngalavu gye mulina nkambo. Sami mukubi. Sami abaddenga mukubi era yakubanga ffe basajja banne. Ffe ababeera ku gaali. Ng'ate abananya. Kati nze Sami lumu yampujjako oluye ekiboga mu town. Eyo no Christmas oba yaddi. Oba yali ya 2019. Oba 2018. 2019, 2018. Nkufuna. Sami yansibako oluyi. Tutya. Omusajja ajja atubuukinga ewajaluna mu biro. Yaliwo ekiboga ebbala bagiyita Siza. Eri kiboga mu town. Musajja bw'atubuukinga tugenda. Twategeka suspect lazy omusajja gwe yayagala bayali yaliko ne basami walina ku lukulu wa Christmas. Sami mukoze sa sente yatwala suspect lazy. Yamutwala. Yina abalanja alinawo New York we. New York ajja kugala ki? Sure. New York nga by then alina nakwatamu yokka nga talina nezo zo badde okimanye. Nakwatamu yakuba. Yali yakuba nga alina obuyimba bwawo ne King Saa kayimba kaawo. Ngera mu kyalira alinayo kochi. Abantu 8 12 abamumanyi. Ngadira suspect lazy nga muteka ku poster naffe nga tujibeerako. Ne New York nga muteekako. Ng'abaze mu buufo suspect tagenda kujja ne New York ajja. New York yagenda kujja. Jigala. Era New York yali akimanyi. Tubeera ekiboga shetukwata. Tuli kusiza pale. Ekabala ako bakaita basiza kali awo. Kiboga awo ng'ogenda boti kali side yawo. Nkufuna. Sami show yali etukutte chef Lukinza abantu bangi omuyimbi gwe baagala tuli kushuwa tagenda kujja Shamise mutabudde. Tukubira New York olwo twakwatirira show mpaka sawa 7. Olunaku lwa Christmas okwatirira show sawa 7 tuli fekka. Sami abayimbi b'okukyalo n'abawala ba Kaliyoke bo bamaze okuyimba. Buli omu yali amaze. Kati Sami angamba ddayo ku stage oyimbemu. Nalina endongo yange ebiseera nga sinabagitanga nkambwe. Tewayimbye dda. Nayimba dda nenzirayo. Nayimbanga sita yalinga she yange. Session B. Yangamba ine nyimba mega ndine nyimba 7. Soko bakube 3. Tinyo male ogendo kyusego bakube nnya. Nawe tulina New York. New York nga ina lawumu yeyo UAL. Ngola bagamba aliwa. Mujijjukira ate byaba mito bimanyi. Nchagatawa. Yakamalo yimba Nasa natugamba nasimbudde dda. Nate roba tukambe mu dakiika 4. Ngenda ki omanyo bokeka boboliko. Omusajja bakugamba tubagenda kocha ebintu byange. Muyimbi gwe mwangambye aliwa. Kale tuli awo ziwera sawa 8 nga UAL. Sonze ya New York lawumu mujijjukire yasoko banayo. Ngetuuse nenga nali kutebucha ngamba lawumu eyinzo fira mu kubo. Kubazi manyike naliko makanika. Hizo kocha gasket. Mukiro. Zifanga. Kale ya New York atuuse. Kati Sami bwana nali nkoze Sami yampujja sirap. Gwe yakwatiridde show. Oli nawe bamuyita nonsense yetagala kumanya oli Sami nagambye user. Kati obwa user ye mukunyonyola kuvadda.
kati tube tuli mukutema Sami the mighty family uyu gwe kunnyonnyola okanya Sami amanya amatuufu yana okanya Samu ali bubi ebyo mbozi yammwe ali bubi muntu gwe kunnyonnyola mumanyi in and out tugenda tuuka yeeyo wabeerera kati omuyi bana oli omusajja kati munaye Sami tubadde nkyakugamba adde Nansana kati mukudde Nansana nze saagenda Nansana wasigala yeno nze bwe tubeera Munyonyo ono omukyala w'e Buziga afunayo luumu yatulizaavingira yalinawo obuyumba bw'abapangisa wa mukadde we yatulizaavingirako luumu kati nze nfuna omufaliso omushifitinga nguteekawa ne Buziga ngere oluusi eri siterasulayo nga nsiibayo busiibi eri kwalumu bali bagituwadde naye ngeri eringa logi ya Saamu Buziga akakayumba k'e Buziga ng'ate omukazi ono aliwa tasobola kujja kubalambulako omukazi abeera Munyonyo ngamba w'e Buziga nanyene maka awe Buziga yajjanga ko yali akimanyi naye nga Sibba we yayenderawo yali wa Robi owe Buziga yali wa Robert kati nga ye Sami eri eringa wafunayo tata wananoonya lodge ajje naze mulondere kubo muzeeyi era nga bw'aba akafunya akatu akagamba mutwalo yo musangeyo gwe yatwalanga izina lisiniya dereva siniya dereva we nga balowooza bubwo okeri omukulu yanyeba bwe biba bangi nemba kulembeze ne baye mupyo bisangayo nga mulala bbiri we yatwala abantu bagamba naye omwana yasomba kumba omukulu ayiteeri n'asangayo Sami we yakolanga nze mutwalirayo mbula mwambulira mu ngoye ne bannaye kuba bwali bantegedde ate kati nze bbiri wooli mutuuse ne mugamba omukulu ali mukulu tewebbiriranga kobbirira kutya n'okwatamu mu bantu tusobola kwatamu baba bajjanga baagala mukulu sebwe tebakuliko kadeyideyi gwe ayoza engato z'omukulu ate bakwagaza wazozanga ekyo engato za Sami okwoza engato za Sami emyaka ng'ena ng'oyoza engato njoza ng'olwo yakolaki ate kati setaakwata ayoza engato nga lwaki tayoza comedy store ekubidde ndulo osobola okuddamu okukwata mu bbaafu anti kati naffe abamubeera ku kidooku mweguya twalinanga kwoza ki kyoza engato engoye z'omukulu olina ozikuuma toŋŋamba muwoyozaako ne ppule Saamu bannange nze nalinga mukozi wa Saamu naye nga ndi muganda we ninga mutowe byonna nabiri nalinga four things in one ku Sami ne ppule bwiba yalinga yeetaaga okwoza nali njoza okubeera ku kido okubeera ku kido n'okumukipinga kyali wange nga musanyufu gw'ogamba lwaki yali yamatira nnyo omwegu yajjukira ggwe nali mwegwe naye yali yantegeera ng'omuntu nti oluusi nali mukolera ebyo byayagala Sami yabeeranga ku stage tugeze tuli ku shuuti nenzija ne musiimula nti twatuuka ngamba ntu nga Sami nengo yayagala ozimwambula ateka obutesinga sita tukati muli Nansana mu shootinga mu town bino byakabaka bye twalabanga n'atula we batimba ekyo gye kyaki era bye yali yanjagalako ng'awulira emirembe kati nga nange sikyabitya omukulu omulabe esaati etuuyanye n'ojja n'akatambaala n'omusiimula amapesa n'omukyusa esaati n'omuwambaza endala oyo sita Sami kyekyo kyeyali ayagala omulimu gwe ogumanyi nga ngumanyi ate nga ngukola bulungi nga naye akumatira ng'atuuka n'aŋŋamba tuba tudda muloka ne kiŋŋamba boyi dogo wange onvimbisa mwana olina engeri gy'ozzeemu awe n'osumulula amapeesa n'osiimuula mwana abantu ne batya golono tuli mwalo tulina muloka batwapakisiza alufaadi oba kiki gwe ebbango lyalinga waggulu ery'omukulu ye nga obulamu bwa yawulirawo akavimbo kiri bwalakizale ate naye ngambe mukolera fiiti aba ku stage ali mu performing atoze ali ku Vox nojja n'omuleetera akatambaala era ebintu byeyalekanga emabega kalinga katambaala katambaala yabulekanga nnyo emabega actually bonna twabalinga baagala asooka akole ku stage agikube atuyane omuleetera akatambaala kyemanyi shows mwaziraba ngezisooka ze natuukanga ku show nga mba naakatuuka ne promoter aguma omutima ng'amanya bajja era show ezimu twalimbanga abantu nga tweyawuzaamu tugeze tuba tulina show 3 nga tusobola okweyawuzaamu nenkolako emu bo nembalika ne bagenda ku yokubiri nengenda ku yokusatu nze okategedde nga nze tebakuba miggo ate ogenda kunkuba otya emiggo King Saha atuuse olengedde musajja wa King Saha atuuse gw'omanyi bbiri we omanya gyali mu parking gyali atuuse era yajjanga n'ambuuza kati mutuuse mbawe mukole nemugamba gira olinda bwabadde olinawo bani abakyakola mbadde nawo gundi negundi nembadde njalamu mukole kuba abantu bakoye nemugamba kasooka otekeyo gundi otekeyo negundi then tuddeko awo ng'olwo kimeggo ka balance
Ingaze nsobola bala line y'abantu basatu tugeze nti tubadde tulinawo n'agamba nti waliwo batokers tebannakola waliwo Cucumber and Sane then waliwo ne Kadiwa wakala mugamba soko we tokers ozeeko Cucumber and Sane ozeeko gundi fetusembe nange nabalanga abantu abanafu nasosa yakuba nene basoka bakuba then abanafu batange ngo audience woze Samia sayinge woza njistuzi okay waya inanga energy Samia yali amanyi comedy nga watuka ku audience fa Samia yali creative mu comedy nnyo tiyayingira ko kinna wataka kuba wotunulira style ze bantu twekengera muko by the way Samia bye bintu teyabigenda yabikola Samia yali mukyala wa bakazi nnyo kitegeeza kakitegeza mu bumpimpi yali omukazi eyo njogerayo niyo yali omusajja wabanga omukazi ngasobola okuba mukazi munne maka sebo bamuwasa ogutali gumwe bamuwasa yes ani yali nanyini maka Sam owaye Samia situkanga n'agende w'omukazi era ng'afuugafuuka gage ngakubira yempi Katonda wangu muna Rwanda nga Sam akubira weewuwo mu apartment yo gyosasula y'emitwalo 7 ng'akukuba Owenansana yabuzibu bwava kuki kati Owenansana nayo bashifutinga nze saagenda jjukira omutima gwange gwesika ola obikoye nali mbikoye ate n'ekirala omukazi oyo saamutegeera nga bwomanyi si buli muntu tujja mwagala sabo oli yali basuwo nange natuuka nga nfunyemu ku kibuli ne ngamba kaakati ate Sami ne bagenda Nansana ne babeerayo Nansana nengera tukwatagana mu shows ezimu nkufuna enange kati olungenzi olaba ebintu bindwisizza endongo yange tekyatambula nange nengamba waye kanzire muki mu ndongo nsoke mbere mu ndongo kasita nfunye line ndi makindi ennyumba weeri nze bampa kaluumu kumbe simanyiro byagenda nyiza omukulu landira odyango obe era wotandikidde ng'ogamba good life kumbe atoli agenda kwekyala ngumye kumbe Robi agenda nyiza omukyala abagaye mwenna mbagobi wakyalumunsangako ku fulo nali enva na mu Vokis wali osombye nga nina ne shuwa yange nasangako ku fulo olwoshuwa ogigamba ki sumuluzo nakisuula nakisudde awo bino byetamiira naawe hani sumuluzo nakisudde nga bwe kiri mu kasawo kana akatono gwe akufula eriko eno eriko omutwe gwa kayana n'emmanya ya mwenye nenkwata ku simu nenzira emmanju ne mukubira n'angamba endo yiye wala jogenda osula n'emmanya omukulu yamunyizizza jjukira bo bali Nansana olwokubira omukulu omugabo waayo kiri saa mukubira nali manye ebigenda mu maaso buli kimu ekya firimu ezatambula nali nga wali ng'ozimanyi alina kwegumya shuwa ogezaawo shuwa twafunayo kalojezi omati ne tozimanye ogumu ekitundu n'opowa n'olira gye twatabalira eyo ne mubunye ebyalo katulina tulinde buke omwana ajja asale ku ffulu namuleka mu loogi n'odduka emisinde nsooka nnoonya abakulu wagawo waayo eri gyawunya nenzira ku ggaali waddayo Nansana buto saatuuka Nansana kati ninayo akyali wange gye nagenda netandika okubeera naye nga kumpi nabo nga tukwatagana kati obulamu bweyo butuuka nabo bukola ki bukaluba Samia olwo omukazi amutegedde kituufu Samia we nakaza nti laavu gyeri Samia agwa mu laavu n'oyo maddamu yalokinga Samia walookinga basenguka baba bakasengu Sami by then baba yakalookinga lockdown nejja lockdown wejja ne mukwatirayo Nansana ne bashifting okuva Nansana ne badde ekyanja ne banna n'oyo madamu naye nga madamu yakola ki yataka by then bali tebakola omukazi nga yalina mukasente lockdown omukazi yalina mukasente ke lockdown yetukutte show gena performing awo bashifting ne badde ekyanja basoka kugala mabaala ffe twasookera ko ab'amabaala okola era endongo n'esiraano ne tudda mu bulamu bw'okuyiiya kati awo Sami watandikira okukwata essimu n'amaanyi mu lockdown ku media y'amaanyi Facebook yali amaanyi nkambwa awo bayizeni mujjukira Lumbuye yaliwo ndowooza struggle naye we yatandikira Lumbuye yali akuba Lumbuye ng'abalula Sami awo n'atandikawo struggle nga tugiraba nga omanyi tulina obuwagizi naye nga tuwagirira ku simu olwo baba baddi okumubba batya Sami sewo bamubbako ennyumba yonna ne bajeera tebamubba nnyumba Saamu bwe bakyankalana n'omukazi ono yabasengula okuva Nansana n'abazza ekyanja omukazi asiba ebintu bye byonna agenda nabyo atweka mu apartment enkalu temwaliwo kate bw'oba okola ki kitanda kikyo kyogenda ogaanira
entebe yiyo gyogenda okwatako ndi togitwala TV yiyo lindako tebababba omubbi bamubba tebamubba enju gani omukazi yatikka ebintu oli yali mupangulufu oli omunyarwanda yali munyarwanda nga tayagala mmanya kyava yamuyira amazzi kati ate akakaseera ekenju kaveeko Sami atuuka akaseera era omukazi amukwanira akomawo omukazi akomawo netindigwa y'ebintu era mu maka yemala nadda n'ebintu mwere munateeka mu bintu tubijjewa twali tukolawo lockdown buli mwasulanga ku Sami yalina abakazi be gye yasula nze nga apartment nange nsiibamu nsiiba nga weebakawo okwebaka tewabula abantu basula mu makomero tone batufuna zalimu apartment ndimu apartment ya mitalo kinana mumbulwe wosula ate ali esasuddwa emyezi ng'esatu mu maaso nkufuna kati ndagawera nani agamba nfunye omukisa musasulira apartment ebyokulya oba mwekyanze ebyokulya tebyabulanga Sami yakunyigirangako omutwalo either yakula mu mukazi gwe yalina nakwa Sami yali afaayo by the way yali afaayo eri banne Sami yali afaayo kati omukazi akomawo lockdown yongedde okunyinyiitira awo tutandika ofuuwa bbiya Sami afuna ekikosi ekyanja gye twali ekikosi nga kifuuyi kya bbiya tewali n'omu yababba teri n'omu njagala tunywezeewo omukazi yatikka ebintu bye baakyangala n'atikka ebintu n'ateeka mu apartment nga empty lwaki mujja mu mawulire ne mugamba bababbye bw'obeera gwe nga gwe serebu gwe soogenda ogamba nti omukazi yali yampasa munyiza yatissa ebintu n'agenda yandeseewo mwakafunamu akabadde ako akatya akogamba muno banzibye akukubu bufunikanga ngamba mwakifunamu okukifunamu yakifunamu Sami muntu yapostinganga ekintu abantu bali bagalira by the abantu bayagala Sami era nze sinenya abantu kukyawa Sami abantu Sami bamwagala Samu abantu bamwagala Samu abantu bamuyiranga omubiri Samu nga muntu apostinga nti ndi mbuzibu ne bamusondera milioni 3 mu saawa 5 basonda ne muzizaawa kwa uyo ngaye temwangu Samu yali musajja mukyakaze nnyo anti Samu yono era simunenya Samu mu nsi muno simunenya na kinekyo kye yakoze nti oba yasaze ddiiro Samu ye muntu yagendanga mu bala na spending million ezi nga tamanya byancha atomubuulira byancha Samu ekimukuba kiri ekyo kyamuwangula ng'ayambadde akubye golodi silver w'embulago akubye engatto ye ya bbeeyi empale ya kabi abamulamulaba wa kabi yesi serebu ebisigadde tayagala mmanya tugenda nnyo akijje musoni mweje musoni ono tuliye ekinkoko teekawo bagenda okwetera biri nga tuli mitwalo 7 ne batwongera lawuni nga tugenza milioni emu plus n'asasula akabadi kamwe mwafuna mwaka sente Samu yakafunamu ssente kwa yakwatanga ssente olomwe fe yatutolerako obutolezi olomunno era ne yamutolerako obutolezi kati olomunne naye olubyaga era tuli wamu olwo group eweze teyafunayo kikazi olwo abakazi omulala kati ono ye omulala lobye yalina wanulaavu yali ayagala mukyala we gye baava era ye maama w'omwana oyo gwayina yali amwagala nnyo bambi era buli we twalaga nga yatuuka akaseera nga yesu okwenda yendera bbali nenge ewaka omukyala waali yadde enju yalinga y'ababiri nenga jukira ebyesenge byali byawukana nenga bali wamu oteyebbiriranga teyebbiriranga okubba kutya anti nga womanyi mbu omuntu uyo ngambe yali w'abakazikazi Sami by the way ku bakazi b'abanne teyakolanga ekyo muze teyagulira era we yamanyanga nti omukazi we yalinga abawa ekitiibwa anti okakwanya akalaba katukula nagawa waayi nze bosi wo yali teyemakula mu ebyo yali yemakulira ku bakazi b'abalala ab'ebweru kakasente mukafuna mukabadi by the way no kankubulira lockdown eyo yali mu ssente era lockdown ffe tetwalaba ku nnaku mwagifunamu tetwalaba ku nnaku tetwalyako bubi kuba jjukira we yatandika okuba omudomo gwa swaga wejjira ati aswaga weeyingirirawo Bobi Wine olwo atandise avudde kuba omupyalumbyebwa atandise onoonya obwa pulezidenti yadde emyezi gyali gitambula kuba Bobi Wine yayingira obwa pulezidenti obutandika obunoonya nga n'emyezi gya MP gikyakola ki ng'akyali MP naye ng'anoonya ki omunyarwanda akomawo munyarwanda dda muddamu mu good life omukwano gutandika era good life tugiddamu n'ebintu abizza kati wayitawo ebbanga lyali lya myezi oba gumu oba ebiri Sami tufuna ekigulupu ekinywa bbiya bakyali baffe beeyokyanja nga bagula bbiya ofofe nga bagula kwantu nga bagula kuleeti nnya ne mutuula eyo mu kikomera balina ekikomera mu lockdown by then ne bagula embuzi neesaliwa nnyama kyoma ne zitandika n'enkya ne kiddamu n'okwosa enkya twamalako ennaku 3 nga tusula tunywa tuli tetunnaddayo waka nga bwe twajjanga bwe tuli muli mu kikomera mutu nga tulebakana mu pasikalamu
ngati tenjwe be yamwe bugu mubia kuliko kumutula galo sule mukawewo nga sulu atugwera manye gabia oli Sami baze Sami yali akola nnyo emikwano kati omukazi tukomawo Sami oba baali bacyangalanye ekiwe twagendera ekituufu kiri ndowooza okusula ebweru abakazi kibaluma nnyo ezo ennaku ze twasula yezi zanyiza omukazi ate nga wawulira n'ebigambo mumuwera mu bukyala Sami yali musajja muzinyi ngirawo nyine otwajja mu kikomera nga atumya abakazi ne bajja kuba yali serebu kati nga ne bali banne kye bamwagalako abali bagula bia ne bakazi ngakimanya jukira loko down yawo omuntu okugamba wayejanga obereke n'ennaku abakuyambye kati obukazi bwajja nga obutukula nga kajja kagenda beerawo ne wiki ngamo mukasiba ne mukagamba genda kati Samba mwagala ngakajja ate ne bannawaako shinga Sami abaguzi ba bia ngakakubira video call nakagamba muli wanti tuli waneno tuli mutungo ndine bannange tobalengero no shani no gundi ne bagamba muli nye mujje mweyi nti tetulina ntambula Sami yinanga kabenze ebiseera ebyo kachaliwe nakerinnya yiserebo tebamukwata muba muli awo nga yo olweje ngaba nanga bayiwa wao masavu mboka ezichukula ngaba yiye wadai ngaba yiye ensonga ze yali muzibu nnyo yali muntu wabakyala nnyo kakati munnange Sami tudde ewaka mukyala yali anyiiza abenyiizizaamuko twasanga omukazi afumba amazzi mu pako nga mumanya afumba kacyayi tetwali tetumanyi ki kati tutuuka ewaka Sami munaye muntu eyayombanga omukazi ayomba ebya sirias Sami yabeeranga byakuseka Sami omukazi asooka okwogera ekyamakulu Sami nayogerawo ekya comedy ffe banne mu nnyo ne tutulika tuseka mukazi zibukako oyo Sami walinga kapale tosatambula nene otaseka buli woba naizibase kumba omukazi zibukako ffe tetumanyi oli omunyarwanda tuli awo ng'atambula atuuka ku pako weeri amazzi gatokose gakatokota emirundi ng'egi omukazi yakwata amazzi ffenna nisooka twesega Sami okujja mwanguyire omukazi n'abikula paka ati nga tumanya asaaga omukazi n'alyoka ametta Sami amazzi ogimanyi pako nga yakatokota ogamanya ago ogimanyi olaga kwokyanga onyabunye kacyayi olwo ku mubiri Samu yakuba enduulu n'engamba Samu bamusse Samu ng'ajja tayoola omukazi tusula kalira ku fulo y'oku Samu ng'akwata omukazi amutuusa ku bbali kono tubaka Samu ayagala musuulayo ayagala bayali agenda musuulayo Samu singa akyali luzira Samu tumubaka tumunyweza abasajja abaaliwo nenga Samu atusinza amaanyi olwokuba yalina obulumi bambi yagonda netukwata Samu netumusibira mu kisenge omukazi n'afuluma n'adduka ebintu yabibalekera n'amalaawo ennaku okumanya omukwano muzibu ne Samu okumuyira amazzi kyamulumamu ssaawa 5 oba enkera bwe bwakeera twanoba kwolwo temwasulayo tetwasulayo mwasulawo ate n'omukyala teyasula yeewaka kati twaddayo eri ennyumba mwagirekeranye ennyumba mwagirekeranye waliwo omukozi maid eyaliwo nga yekimukakatako ku olwo mwe muddawa kati omukyala oyo nalwo ali lubuto olwo lubuto lutali lwa Samu lwe bamusiba okategedde nkufuna emune abakyala baba baagala bakukwata obujega omukazi yafera Samu olubuto nze natya yalumusibira olubuto emyezi gyonna mpaka kuzaala mwana Samu ategeera omwana bamuzadde awezezza emyezi egyo omwana siwuwe wena kakwano ke kamugamba kagenda na Dubai eyo kamwana nono gwotijja naye kati kali akakwano ke kali kabbiri wa Samu kali kabbiri ka Samu ng'ate era kachalika omukazi kati omukazi wagenda meeting atata w'omwana agenda nako oluusi yamanya agenda na muntu kumbe yakoma weno n'agamba waayi bwe yalaba kale ne woobeera gwe n'olaba ekikwata ku kyaliwo era omubuusa n'omubuusa kamubuusa ne kamala Samu mwana kati olutalo olwo n'olumuyira amazzi lwaveera ku ebyo bya DNA Samu asaba DNA alabirira yaliwe waka sebo osaba DNA ogwolabirira kale just yali akyogera kanga ko mukazi tomumanyiira mukazi obusungu yabufuna nnyo nalabanga Samu agenda mwononera bulamu kubanga sente zasasula ewaka ekituufu zaali ziveeri kati olwo lwaki temujja ne mutugamba lumu mb'owaayo omukazi yanjiridde amazzi ati kyali tekisoboka era gaasi awo gwe twawaayiriza gaasi yati bw'obyogera teri agenda kusondera tuli muloko dali kati ani agenda okuwa obuyambi kyobadde wafumbira omukazi akuyiridde amazzi kitegeeza era komenti ezigenda obeerawo wamunyiizizza kyakugwanidde lwaki mufumbirwa nnyo mwepankapanka obitegedde komwe kamuwaayirize wano gaasi
amawulire bwe gajjanga Sami yabadde mune yabadde afume jaladde muluma okoleza gas kumbe gas bamutumbudde gas yaweddeyo okuteeka kabiri iti temuyikidde mu kifuba nenge kifuba kyonna kyajja bwe kiti egasi n'alugwamu awo era sente zasombwa Samu yajjanjabwa bulungi amalwaliro ag'ebbeeyi sente mwazifuna iyi sente zaalabika ate awo zaalabika nnyo ng'ayidde ebyaddala nnyo zaalabika nnyo nno ng'ayidde nnyo kati bakyankalana waayitawo era ebbanga ne bakyankalana ne bannaye completely awo ne kigendera ddala kati Samu tuyabisitula omukazi yabisitula n'agenda enyuma inagibalekera era nga nkalu nga bwe kyali luli ku lubereberye kale temunkomewo kati ku luno ne Samu yasiba lo n'emyezi gyali giweddewo tusigazaayo weeks nga 3 enjo tugiveemu Samu yalina mukwano gwe by then oyo guy yafa no faawo ekyanja bali bamuyita Deno Classic omu kajjukira kaggayi ako ka Deno Classic kali ka metal kalina holding bishebe ako kyenzigi kalinamu ku ssente bambi kamule emirembe ako kakyali kabeererawo Samu kati Samu talina mutima mugumiikiriza nkufuna Samu embeera bwe mukwata yalina omukazi gwalina Samu ng'ayagala obulamu obwo bwabaddemu abukole ki abusigalemu nga omanyi mukwano gwa mukwano gwa so kwesiga kuwe mmotoka ye nga mulimu ssente yamulekera nga erimu milioni 2 milioni 10 Samu by then yali afunye n'omulimu nga abamuwa akamotoka alina akamotoka kana aka muloko down akaso buno butabu obuyongeza nga ka automatic kwa Samu tamevuga moka ya mani by then yaitamani nga bakamuwa nga tandikanga Samu yayinanga marketing aso kufuna abatu bagula enzigi bikyebyo muloko dandira babigulanga nasomba banjagala kunjokera jini njala kunjokera kino nga Samu je mirimu jabera mwaka akamotoka n'abatwalayo ne bocha n'akuwa ogusoluji n'alukutwalira n'akwatayo ka video n'apostinga bwe bityo Samu ng'omusajja amule ndowooza yali akoye embeera eringa emulabisa omusajja amuleka mu mmotoka malimu miliyoni za Uganda zalinga 5 ona muberedde ebbanga lino lyonna mu covid kyona kati Samu nagamba user Samu okwefuulira enkyata kiri mudda ki rais twakagira waneeno Samu oba wakamukolera ebirungi yonna tabijjukiranga n'empya kkumi nga yabivuddeko dde byamugera nnyo ku kyempi nga zoze zaali za Samu yali mukambwe ku kale Samu acha mukamangu kimu bibiri luyi tetwabatasako kuvokisa wone nalisi promoter yombera webbanga nga amuyola musima lya kirita gena muyola tetwamutasa butasi Samu yali musajja mwangu nnyo mu kukwanguyira okubaka oluyira kyanga rais milioni z'omusajja 5 zino ziddawa azikwata Samu Samu azikwata Samu ye oba yagamba nti ababbi bamukubye by then sikajjukira bulungi wabula nze kyemmanyi kimu yankubira nga ndagali city zanju nga natwalayo ki bintu wewe okulingi road oyafuna apartment yali ya mitwalo aga 5 batudda okulingi road waggulu ka apartment madamu landlady waffe bali bamita Fiona nenga tabera Uganda kati wali wazi kuma Samu yasasuddewo emyezi egi ngaguze ebintu by'omunju natandika okubeera awo struggle yongedde okunyinyiitira ani aleta idea ya struggle jingiramu kati awo wetuli tuba twakabeerawo omwezi gumu n'ekitundu oba ng'ebiri musika pale kapale obwavu bumuluma struggle by then Facebook ana bakolanga live napiningawo enamba nga kasente kajja bali mu struggle banange amafuta gatuweddeko tuli mugenda gindi zijja owe15 abantu balina obulumi ku mutima owe2 owo8 abali mu diaspora eyo bamanyi basindika 2 3 4 6 kapala abagamba wali wakakodio kapala ajja kati yali agenzeko mu struggle ba yali yaweeyo ne Subaru ye n'amala ina kwezi nadda nga ina sente mpitivu yafuna milioni nga 2 plus ngata chaina wone endala n'abagamba wayi we yavayo tetukira nawe katooke yajja buzi wamwe direct kyanja Subaru oba mujukira by then we babbire motoka kwa yali yakatuuka enkeera emoka ine bajibaka amataala ne bajikoona ne bajibaka amataala ne bajasenda birwamu bikyaawo kituufu bajibba bajasa kayinza okuba nako kali kabadi tekali kabadi ati ekyanja balina style eyo ey'okubba amataala yali yakatandika era mubamu bakapale be yatwaliramu ng'etandika waliwo siri n'emu yokka gye babba zaali nnyingi zaali ng'emmoloka 4 nkufuna munnange abagambwe muli eno ne struggle ekola kati Samu agamba mutuufu struggle yali etiisa nga patrol zitomera abantu amasasi ganyoka tiya gaasi embooko n'okukwatibwa okutwala serious
nga tosa binyiga mu mutwe ngekituufu omuntu alina ku musaayi oba yazaalibwa bootya Kapale ngagamba kati mwe muli basitani agenda bakwata mu bule era ne kamera zibabaako ne babakwata kati ze Kapale nasoka bagamba ati ze Kapale onda zaawo sikomyewo era Kapale nga ne bamukwata ekituufu ensi emanya ne kati saasira omuntu yali talina bwogerero mwana yavudde yava Masaka yajja kukola alumbye struggle lwaki ne bamukwata ni yali agenda omulwanirira tewali n'omu munange Kapale ng'asooka lobbying achamuka lobbying agamba mwana nze ngenda genda Kapale kyangambyeko wano kikola Robert nga agamba lobbying amugamba genda sikulinaako buzibu likwate nga lobby ayingira ddeni ng'agenda ono Sami yasigala bwomu tusigale waka ku simu festival yaffe yali ya ku simu kupolopota wano era mu bintu ebyavangako data ngesimu wachi ogitega unengeri ku Facebook ngoinayo gwogenda ba Bobby Yanga bani ngomanya ati kati Bobby Yanga yana live no muteka ko nomanya ati gundi buli omunga bakuyinenga bro scrolling aboti ogwa ku live Facebook bro scrolling aboti gogwa ku live ya struggle munna mwe yagirumba kati ya Albert katujibeerako kuyagenda twadda kuyamu naffe natandika owagira kuli eryo wago kasimu kama pesa wano ali mu struggle ali mu motoka oba ku border ajimiridde kati 702 45 weri alipinizeewo message zijja kuteka mapesa neyanziza omusanvu oli awuliriza message nagamba omunana ogulabye ngolabye Shakira neyanziza Dubai gundi neyanziza ebiri neyanziza Sami ayima Sami mumanyi Sami alemererwa alabira dalaga munne gyali yagenda talina de 10 gwe batwala obutwaze talina de neza amafuta yakomawo n'emu asatu naga bikola Samwe nkeera Bobby yali akwata ku lwejjinjo lw'embaali Samwe ngamba nkubuulire njolekedde wano wafiira muloge olaba abo bafala bafunye Samwe yalimu akanyoomo nga naye musikapale amunyoma n'agamba olaba abo bakapale beesinga okuba ekikopo bagenze ne bazifuna ate nze kati nze olwonze star Dani omanyi mukuba ekikopo ne mugamba blood nkwesiga naye kuuma obulamu Samwe ng'alumba struggle nga ndeka ewaka ekigendererwa kyammwe okuyingira struggle temwali bankyukakyuka si ffenna okuyingira struggle si ffenna Sami yayingira struggle kati nze nali mwana by then nga sina bwogerero nga ne struggle sina kati katwogere ku Sami Sami okuyingira struggle teyagendayo lwankyukakyuka yali kuki kunyonyodde kyamutwalayo kaali kasente munne bwagenda n'akakuba n'alaba nga byaddala kituufu Sami yeesogga struggle Sami mukwesogga struggle omukisa gumukwata Sami fesi yali famous abantu bajagala era Sami yakuba sente n'ebigambo yalina biyitirivu kubanza Sami yasimbula bagenda kiro bagenda ku makya Polo yandeka sina sente nalinamu oba sente nembukozesaawo kati enkeera n'asulayo n'asiibayo bafunanga ziwoteri ne basulayo bagenda ngendo bamulayo wiki ne bagivuga nga gwako wano gasooka nzireke Kampala nja kudda mbasange we n'abakifu Sami ng'atuuka enkeera nga mukubira mugamba blood mwana enjala ennuma ndi bulala wekaza nti munnange yakikubye yangamba enjala ekuluma nkutere ku line kyeno oba kwa nalina line byembwa ateeka ku eno nali ndi awo ng'emitwalo aga katonye babadde basiiba enjala babadde obubi ngaaga nogamba gakulya lunch Polo nagendako waliwo kilabu yali ekwata by then ekyenjawulo bagiyita Monte linanye Switzerland va ku Switzerland simanyi Switzerland biki enyi ddaka bagiyita Monte ng'ekwata nnyo olwokutaano kuloko dawuni ekyabiriko galina waliwo n'akafa kalabala kayita penthouse kaliyo ku lusozi nga tubaayo eyo ne babayo ne bookya ennyama abasmokinga abakola ki ku penthouse ku lusozi waggulu ginayambuka nineberera ku lusozi akayo kanfuwako bwe nywa mu kibeero kyange abiri ogalina nina abiri ngambikako dadi omukulu ali mu struggle Sami struggle mukwata bwetyo abantu bo bamanyi omukulu struggle agiyingidde bukolokolo kati omukisa kumbe ye ayingiddeyo kubazayo kasente omukisa gwe yalina ogutalina alina mu struggle eyo bwagiyingira mweyafunira oyo omukyala oyo mweyajjira oyo weebweru mu comment section yabo bakomenti omukyala ndowooza namutako message ku Facebook Sami n'agisanga bakwatagana ne batandika okukwatagana omukyala ng'ali bweru omukisa gwamukwatira natandika omuteekangako embeera ya ssente kati Sami n'akyuka nga ne ssente za struggle takyazaagala alaba butono kati ate omukazi nga tanaba mufuna Sami yasooka yiye akakodyo kamubweza ku topu nga yewaakabi kwekwe okwewamba akaseera we twamusalira enviiri sebo bawamba muwambe
kati nze ndi musirikale. Omukulu bamuwamba. Omukulu tebamuwamba. Kijja kiti ate. Omukulu kijja bwe kiti. Omukulu bw'abalabalamu nga bawamba abantu mu drone. Kituufu. Sami asala akabadi kati okukasala akabadi ako kyali bwe kiti. Kajja katya. MC Kapala afuna show waliwo promoter bali bamuyita Viola. Kyali wa mukunja atasera. Amutegeke mutukula. Ku Normandy Zealand yote wali covid mujjukira. Tanzania tewali. Ayo wali Apple Life ye yaliyo. Omwana yali weeyo Masaka nga agenda ategeka shemu tukula ategeke musika pale mukunja atasera n'abalala. Kapala ajja gamba Sami nayagala agambe Sami bamwerekereko. Nina manya tebali baserebu bane bayizomuza bayo kuki oba n'omuntu alaka erinnya. Kuba bayinza olinnyo okola ate ne bamutabula ate ne bade batimbye ye. Kapala ngamba gwe jangu omperekere. Kapale tulinnya mu Subaru tugenda. Tulinze Kapale bamukunja atasera twabasanga Busega ne banne. Era ni mukunja atasera twalina era kubona twabona naye mukuru. Okugenda. Twatuuka eka yabwe motoka nefa oba yafa kyawo. Twabona nnyo radio budu yatuna na mukunja atasera anjulira kwene emboozi. Twatuuka ku shabali balino tuuka yemisana twatuuka kiro sawa 5. Nkufuna. Emutukula. Era ne tukubasho tujimaliza ne tukomawo. Kati tuba tukomawo tukubira Sami tuli mukubo tudda tubasangewa. Waliwo kagalo ka TikTok akawala bakayita Brina Slim Baby ennaku zino kazaala mukamanyi ka Brina kabadde nnyo mu video z'abayimbi. Kati by then kali kabeera nabweru ya. Kali kabeera nabweru awo nga ku kooti nge kapangisa nga kachali ka Sami kali kantu ka Sami. Mali kati Samu tomukubira tuline kapale tukomawo tudda tukusangewa mukunja mwali mu motoka mukunja twali naye naye mukunja twatuuka ne tubata twatuuka ebusega ne tubata kuba bo bali babera makindi ngate mu moderi tuderi bwayi wena kuba northern tulina kuba northern twabatira busega munange nga muyayi tumukubira Samu ne Robin nga batugamba bali wa Brina twali tumanyiyo twagenda nga tujivuga ne kapale na tutuuka kati Samu tutuuka omuzannyo ogwo nga yegubaze mwatuuka wangu ndede yabazedde ekibalo kyo okwewamba Justin ayagala tuyisizaamu tulabe kigenda bakitya nga tuyisizaamu awo nga atunyonnyola twaliwo bangi Brina yali alina ne kanne kabeera nako nga bannyonnyola nga atunyonnyola Brina akabadika n'akamanyi ngiyo kyola ki yali tagimanyi Instant yali agimanyi Brina. Era ne mukujikola Sami mukusooka yeewamba yasooka sula wa Brina. Ebyaddala. Mukuwamba okubula. Kabadi yali akamanyi. Uyo Brina Slim. Amuganga kati njagala kwewamba. Ngambe Museveni ampambi. Sami yabuzeewo nga twatandika mpola nga abasaaga. Sami yabuze media nezitandika. Omanyi ng'omuntu aliko amasannyalaze. Okategeera. Sami yabuze nga bitandika abamawulire nga batandika abaki nga bawanika TV zitandika Sami yawambiddwa simanyi biki kati Sami yawambiddwa nze ndi kyanja tukozesa WhatsApp kwa WhatsApp tebagitulakinga okategedde tulizo kubako toba kweri anti mukubako essimu tezaaliko twazijjeeko yagijjeeko zaffe ze ziriko Sami yawambiddwa yabuziddwawo era nga nabajje wakanze ndi wonze Sami yawambiddwa Robert bagenda mu kunoonya nze sigala waka kubala mbeera eri etyo nenge embeera gye ndimu waka ya kikangabwa wale baddeko ewaka nabagamba gundi yabuze nenga gavumenti nayo temulina blood oba oli awo drone nejja neyitawo drone ezijja nezimirirawo kabasirikale nga bajjanga abesefusi iyi ne bapima ku apartment ogenda olaba basonga nenga mwendijjukire ndabira mu apartment ziba zi black eri goba mundu obola abadde bonga tebakola ki bakulaba no bapima mu katinga mukulu mu design information wali wakabeddeko wano ku WhatsApp drone yezeewoko bweti ne yagamba kijja kukola kati nanoonya akabadiko komawo njazuuse eko ke yajja ne tumusala enviiri ani asala ani azisala musika pala akubuzeewo ku makansi yogere byadda kapali musika pale nange tukubuzeewo ku makansi mwa kapali ye yasa nazigujula ati bannange musika pale ku makansi yali mu struggle oyali ebweru kati yali tukomyewo olwo nga wali struggle tebagenzeeyo ye yasala enviiri ekyanjawo twaliwe babbira amamoto mwakwata makansi guju nazigujula ebikubo kuko nazigujula tukwata ka video post neruma
Azuuse. Omukulu azuuse. Sami n'akabakaba mu obuziga. Jukira Sami face ye Sami musajja ye muntu bwaba ali musimayiro nga ali musanyu face ye banungi. Sami bwatekako reaction eri nti ndi mu mbeera mbi asinda face ekyuka ina na ulubala nula bange ekitufu ali bya tewe yagata ko sale enviri ne ekitufu omwana yali muwambi. Kigarura kyali ki? Linnya. Gwe linnya likolebwa mu bintu bingi. Ebyaddala. Gwe gambe linnya limala gava ku mukeeka. Uyo Samu linnya lyali era kinnumye nnyo kubanga Samu erinnya lya atekenyini yali eyiira. Anti wano mukwogera nnyo nokola akola nnyo ebintu yatuka nayo kyanga mulimu ebintu byakola nga tebisoboka. Ukategedde wano ngulusi bakusibye ogenze ne kamera mukomera biki nge kitufu nawo olaba tebikola ki. Tebisoboka mulimu ebintu byakola nolabanga ifuna kesimu okuva wajje n'omu. Nga kapale yalina omutwalo nga bagenda mu miliyoni ebi. Bisatu. Ave kubyevuma mu 7. Bazimuwa. Samu yasigana yo jeno gwe yakwata akatambi alabisa abantu bamumanyi. Akuta akatambi awamulabisiza ate ne luddamu butolero lwatu kwa tisanze ne musika pale. Kati Samu wamalo kwesala enviro nti bitufuse bya ddala. Samu afuna amakerenda bino kati gwe yati Sami musajja mu mukambwe nya solo kola buli kintu n'okumusalawo kaba musaze. Ekiriji akaliri paso ya musaze no musa. Samu musajja mugenzi. Bali basawo. Kugambya Samu yanonya twagulako empeke. Ezaaki. Eza Samu. Gwolore by then bamuwambye. Tibamu kuba bamuyisiza bubi afuka musayi. Yewambye. Ko musayi bitandise kati. Akabi nino ye bamuwambye simanyi Samu afuka musayi. Akomyewo musaze envi. Ibambi ali mu mbeera mbi afuka musayi bamutadde ku drip nenga drip jezi. Samu ye alisikinga baso mutekake chupa ne mugwera munenga mulamu. Abikola. Kati yakakola nafuna empeke ezimufuso musayi. Yogere byadda. Nga bwakwata bwati akasolo nawo teekawo kamera kufukiremu. Afuka omusayi. Nga gwe gujja. Ninga ya mirampeke. Ne bannaye. Oli yali badi oli mafia. Ololo nachi. Fem. Linya na kasente. Kati awo mukyala mwe. Mwafuna empeke. Nga yagala kufuka musayi. Nga nateeka wati ebbomba ye. Nafuka. Ngoli coding. Musayi gwe gubaye. Red blood. Nobeerera nga musajja ali mu bubi. Ali bubi. Nasindaawo. Kumbe. Natambula nga akerebera. Nga mukambwe nnyo. Oli Samu yali kyonjo. Ne bannaye. Kati bifuuka ebya serious. Omuggo gutandika okuba serious awe yalabisiza omukulu. Mukatambyako. Samu ibi mutabukira embere mutabukira. Kapale yamutwala. Kapale yamutwalayo bafune sente. Samu agaano kwata sente. Awo Samu moyo gwa gundi gumulinyo gwa struggle. Gumuyingidde olwo. Ekisoka struggle gifunemu akasente kangi. Kati n'abalamu ebisatu ayinza obikwata. Naye ne bikola ki? Ne biyitawo. Kyokka ate nze nali njagala akwata ebisatu omanyi lwaki? Titwali mu mbeera ya mbinga milioni bisatu zitubbulula. Zali nyingi. Milioni bisatu ozimanyi? Ziba nyingi. Samu agaano okwata sente. Samu yagaano okwata ebisatu. Yamutegese Samu waneno n'amukwata akatambi omukulu yali amugamba n'amulambuza. N'akapostinga bwe yamugamba mpamwe ennaku ezi. Nerowooze ngenda kudda nkole ki? Bamuwa sente avume Bobby akyuke. Samu agaana. Oyakapostinga ati. Tewayita ddakiika. Ebyaddala ne bidooka bijja. Ebyaddala ne bitandika. Awo Samu swage yaddala emuyingirira. Akabadi. Mukavuddemu. Kati byaddala. Firimu efuuse yaddala. Mwafuna ejaddala. Kati omukulu akubira Kapala mugamba wareba ogwo mwana. Ate otapostize ebintu agala kumanyira kati Kapala akubira Samu. Kati akoze biki? Kati Samu ate ne yefulide Kapale. Samu tekyakwata simu za Kapala mugago Kapala oli falandeka. Okuwanganguka Samu. Nafuluma. Adduka munene, adduka munene temumala. Asazadde afunye emikwano e Kenya. Ati bwoba mu struggle emikwano gijja nnyo egikuyamba. Okay. Era jejja mbwangu. Samu n'asala n'agenda e Kenya. Olwo ekikazi. Ekikazi? Ebyabakazi olonga bivaako byonna. Kino ekyebweru. Ekyo yali yakifuna dda. Era kyafundinga. Kimuteekako. Yali akifunye awo bbanga ttono nnyo awo. Ngeta nso omuntu yakifuna mu struggle. Wali mu kyekikazi kimanyi omukulu ali mu struggle yaddala. Kyali kimanyire yaddala. Kuba by the awo byatuka ne bifuuka ebyaddala. Ye n'aba mu serious. Samu ngali serious bamunoonya ngira bamukwatirako bibi. Kati okumanya byafuuka byaddala. Naffe bennyini banne twalugenderamu. Bakusibako olasami? Bankwatako ne tebansiba. Gwe mukisa gwe nafuna. Nenga bakukwata. Mu drone ne bambika ne kimasiki. Ate emiggo. Bigala by'emmundu byaseka mu drone. Aliwa. Mwitachi. Yamba banange kiche tuliko. Kulwa Sami. Batukwata ne musika pale abalujjukire namuwona. Ebbala bagitadde Aban. Bakubira kapale kati olwe bitabuka apartment landlord yatugobamu.
yamanya ebya struggle n'amanya nti kati ono omwana n'amugoba ku njuze akati sijja kweteekera sente n'azigaano zikwata nina okugyawo ebintu era ebintu ne tubijjamu mubizaawa ne bakyaliwo gye twabiteeka ebyomunju kati nze saamwangamba ngende ewakani kapale ewakapale katooke okusangayo wanajjako ewakapale kati nze saamwangamba ddewaani awulangamba ddewakapale ba Robert baali babakutte ne Nubianiri ba Edi Muto mujikeyo timu gye bakwatire Kalangala kati Saamu tumugula buguzi ku poliisi ye Kalangala Saamu yalina omukisa alina akakazi kaali kasawe Mulago kamadama ako kusoka bera nside zeyo kira dekadda kati ekaleta sente waliwo n'omukyali yaliwo by then bali bamuyita Dr. Chaliwe ekaleta sente Saamu waveyo Saamu awone okugenda ekitali Saamu kati yangamba nti we bagamba bebakwatidde mu struggle muyimuke Saamu teyayimuka yatula sigalawo gwe mukisa yerosa kati bali bonna ne bakola ki ne babayola ne bayimuka bo ne babafulumya ne babatwala yagenda olaba basi ekoze ki babayingiza mu ki yasigala kati royo atugamba Saamu alina kuvirayo wano watavaayo wano gimuwunyidde kwa fesi eri famous tukire mvi yali azikyusizanga za black azisaze ngata kyalina kizibu omutegeera abantu abamu kati nga kavuddemu Saamu asigala e Kalangala kati ava Kalangala gye bamugula bali ne bagenda Ruzira era basavinga emyezi 6 bajjukira ba Nubianiri baaliyo myezi 6 Sami akomawo Sami abeerawo addamu era azoganya kati ate bwe yadda yazoganya ate nnyo olwo omukwano gwa Kapale naye kati Kapale gujja buguti gutusuna guti Kapale tubeera ne Kapale yali mulwadde wa sukaali era Kapale bwe najja mbulamu bwe ne tutandika okubeera obulungi nga omanyi nti yali mulwadde wakati yali abeerayo yekka tutandika obeera naye nga omanyi nti omuntu waba oteredde muko kati ebiseera ebisinga nze nalinga ntera ovuga Kapale mu mmotoka ye era Kapale ng'obanga onoonya okuba amasasi mu mmotoka ye walinga ojja kukuba nze kwanzi nabeeranga ku driving seat Kapale oluusi abeera yeebasa abeera mukunyira walagi we kubeera ku simu ye kola live ze kubeera ku bintu bye just nga bamukubira akasimu lwali budde actually twavayo wako obudde bwe buti enasa ewamala agamba tugendeko mwana yokukuwa tulina twatulanga olaba ekitebe kya Nuupu wekiri ku kitebe kya Nuupu waliwo amafuta gali awo gashalu batebana bana bali bagataddewo awo mwakiringiranga kati amakaga agaddako awo gali awo makama kiyumba kikadde kiri awo waliwo bakyali ba Kapale nga tubeerawo nnyawo ne tunywa walagi bali bakyali ba Kapale bakyali b'Abasami tubeerawo nnyawo ne tunywa buwalagi bwaffe ne tubeerawo Kapale nga walira akakoola k'ebiki ebyo nga vibe abawo y'amaanyi abanywa bbiya bamunywa kuba abaana abo balinamu ku ssente ababeera awo tufuna essimu Kapale ki ekiriwo mukazi akuba waliwo kashoke tulina waneeno ku Abanibba yali ekola eyo ebbaala yali yaddala yeyo yali ekola mu lockdown eringa mezo eringa ekizo ne mu lockdown yakolanga bamuga Kapale waliwo kasho wano tulina kasho nti kali ludda wano ku Abanibba ogimanye nti enjiwulira ebbaala y'abasirikale togireetako ddaluuli ebyaddala alla basirikale bambega bali abakambwe omukazi atugamba twali mbeera yabwavu ngebiseera okumanya obwavu bubi sente zatukwasa ozimanyi omukazi amugamba naye siina ssente obimanyi bya lockdown badde ninayo emitwalo 10 Kapale agamba omukazi amugamba nkweyo ku mafuta ga sente nga meka Kapale amugamba kolayo z'okoze enzije yamugamba 3 Kapale omukazi ng'agamba ne kati 3 Kapale ngenda gajjawa mbeera nawe ogimanyi ya lockdown janguweyo amafuta ga mitwalo 5 tunywemu ne kabiya tukiringemuko wano Kapale agamba 5 tugende ne bigiji wanga apike wanga adda ampeddeko tugende tukakube wali erinze malezi limbikola tunyone wali waffe tudde wakati webake tuguleyo n'ebyokulya Kapale nga mugamba mwana nali nkoye nenfuluma muko Kapale natula ku city navuga etugenda tutuuka kwa Abanibba tupakinga bulungi mu parking mulinde tumukubira munga wae tutuuse mulunda wae Subaru yino namba wait kale tugenda okulengera emmundu bafubutukaje emmoloka yonna bagyetola abantu nga abasirikale nga 10 bali muleya bayina emmundu ng'engamba kalabaaye bagulawo emmotoka basikayo musika pale batubikka bino ebintu bya black awo kunamuŋona kunawawo ku Abanibba wennyine mu parking era abaliwo baabiraba batutwala Kapale bamukutte bamucunya nnyo ye Kapale kuba yali alina okumanyani Saamu yali atutte omukulu ew'omukulu era ensonga enkulu yali ya Kapale kati ze bana abasirikale abajja bali tebammanyi
Ndi Biriwani wasamu wasamu ate nerwe bakwata Kapale Samu nayogera naye nkera nga nvudde kuba Kapale we bamukwata ye tebamuta zebanta kiro sawa 8 ngagwe bala batwena makulu esina makulu bantera mu Kiteezi be bakwatira na mungona batuvuga ne batwatwala Kiteezi mpaka mu Kiteezi nenga Morocco zimanye zituvuga zali pulimu nga 7 yafe ya 8 ngemige jukubwa bo basirikale baveeko bali kati nze banda basina makulu bambuuza Samu mumanyi Samu simanyize ndikyali wa Kapale Kapale nga gwe nobuuza Kapale bambuuza oyo omwana nga bagamba oyo mwana wange mbera naye waka nti kati waka wani aliyo nti tewali aliyera yalina okunkumira mba musobola okunyamba ne mumutana addayo kuba bajja kunziba addeyo obusirikale batuuka Ekiteezi nga baŋŋamba abasirikale tufulumamu awo banzijako ekintu Kapale bagamba omwana mumweke emotoka yange agende naye waka kuba bano abasirikale moka zaali zibamala ze baali abampa emmotoka navuga emmotoka nga nzira ebwayise nyo olw'ekiwugwe nasooka ne parkinga kawo kwedde nina embeera awo nendowooza ebintu bingi mwana angenda fiira mu bintu bye simanyi ngamba no twagenda wanyiweewaawo gwoddukiramu awo kati nzira ewa Kapale amaka ga Kapale gafuuka kagange ennaku 4 nga Kapale taliyo bamulina kati Samu yalina gaayi we gwe bayita Ibula oyo gaayi Samu we balinga bamutracking tugeze Samu ali kyanja yabadaivatinganga bwe yali mukamu IT nga badaivatinga nti ali Jinja kati ne Kapale byamusoberera awo batamya ku diverting tamanyi Samu ali Jinja tumugobe ne baguvuga abagwa bagenda batrackinga kumba omukulu gwe ali eno apo ye kati ngamanyi muno bakubira simu nabagamba ne muli bafala ngoza musobola okunfuna bwe musobola era eyo yoka estali yakumira Samu mu kaseera kana kumukwata wano mu eyo struggle adduka dde nadda wayabeeranga mu Kampala nenga kokeka muyamba kali kakambwe ngesimu zo wozi trackinga oliga yali azidiverting nga abaziraba ndikati bali mu trackinga Samu tebokwata nako naye wadde mukwata basooka ne batamukwata biri byonna bye yali mu kali kabadi kati Samu n'atandika okugoba ku byempapula ezigenda mu magezi Samu bwagenda wabonguka n'agenda e Kenya akomawo ng'anoonya empapula ezimutwale woli madamu oyo gundi era awo kati madamu ne bakolayo ko n'embaga y'ekiwaani mugijjukira bakola okugatta okwe Kenya ng'anoonya marriage certificate ayambuka agende kyokka ekinnuma okimanyi omukulu yalinnya n'agenda niyo ate n'amala n'akomawo ngolo ki Samu ayagala nnyo kakasa Samu ayagala nnyo kakasa mbute munsobola Samu akakasa nnyo eri wamunyiga kati mu America wanyiga ki mu America wanyiga ndashi yasigalayo n'ekikazi kye ugambye Samu ayagala nnyo kakasa Samu ng'akomawo tuba tuli okwo ng'ate okuddamu fulumangera kumukalubiriza kati ng'afuna omukisa Bobi Wine yali agenda oba Abu Dhabi oba wawe yali alaga nga bategeseeyo White Party ku lyato bulijjukira mukazi yamwala yali agitegeseeyo Samu naye baaliko ku posta kwagendera awo wafunira omukisa n'afuluma Sami n'agenda mu Abu Dhabi eyo oba Dubai eyo Qatar Canada era ebyo obubuga yabuzoganya nnyo baizeni awo ngasibye n'enviiri kuba bwe yatuuka Kenya siba enviiri ngero dread yazoganya nnyo obwo obubuga obwo Dubai napo singa ebifo ebyebbeeyi mu bijjukira byonna nkituufu Samu eyo nga straight n'asooka abeereyo ebbanga kati ne wamunyiga Samu yabeeranga ebbanga era nga mpereza ne ku ssente yalinga akuwa nga njokyange yali munnange nnyo yali munnange abadde atubuzeeko ebbanga lino lyonna tazzemu okumulaba ng'ali mu mbeera ya ruumu ali bubi nnyo kati Samu embeera ya ruumu eyo gigendamu embeera ya ruumu eyo emugira bweti embeera ya ruumu eyo Samu emukwata etya Samu embeera temukwatangako Samu bw'akolera struggle ebbanga omanyi abaana ba struggle bano nabo beefuula anti abaana ba struggle bo tekibagana kubanga mutandise nabo so bo balowooza emikisa gyenkanankana kati nabo kamatangazeemu bo yendowooza yaabwe bo bamanyi otandika struggle nga tugitandikira ku border kati bwogere ekya n'ogula Subaru nga mwena muli mu struggle kibanyiiza oba walidde ebyaddala okategedde tetwenkana mikisa bo ekyo tebakimanyi abaana b'omu Nuupu abo bali mu struggle bo tebakimanyi bo bookeera nga obadde mu struggle
nga oli bubi bwogera enkya n'ofuna omukisa tugeze ofunye ssente zo bozi kubye ogulayo kwa kamotoka n'otandika okwambala obulungi sikyeni ezebbe ebiki tolina kyabba nnyonnyola kirala okujjako okuba walidde kati samu ate banne bennyini batandika omufumita walya lwaki obeera mu nsi ez'ebbeeyi lwaki okola bwoti lwaki obeera mu bibuga bwoti kugira samu ebituuka bimunyige samu bamugamba yali anenge ekituufu teyalina omanyi okuwayiriza kirumamu samu atandika abeeraawo banne batandika omufumitamu ebituli samu akoze biki akomyewo akakasiza akoze ziki abaddewo azeeyo azeemu alabisiza akoze byonna abikoze naye ng'ekituufu ekibiina tekimusiimu era samu okutandika omugamba nti yalya bitandikidde mu banne bwe baali mu struggle nga balabayo life ye ennungi bo ate wano omanyi omwana abeera musogo ne bamugoba mu nju ya mitwalo 25 samu osula mu apartment ya miliyoni 1.5 agamba kisoboka kati ogendamu kakasa otya nti kisoboka samu okunyigako kwonna kuva ku bano abo banne be banyiza omukulu era samu yalya ssente naye nga mu kuzirya kati kambazibula amaaso yanyiiga natuuka n'agamba ne kati namwe benfiririra ate namwe bulya bye munjogerera bw'oba ggwe okola ki ajjukiramu ebisatu biri kiina ajjukira na kati singa nabikwata ne boogera lumu kati amafumu gatandikawo omuyingira walya naye ekyo ekikazi kyali kimuteekako embeera bambi kituuka kimuggyako llo kuba kyamwagala lwa struggle simanyi awo struggle ne laavu ebyo byajjawo kuba samu ekituufu bamugambira nti yalya twali tusula mu hoteri awo najeera kiwaatule mu hoteri nga ya mitwalo aga buli lunaku padde kwanza samu akomyewo nga ndi wano lukuli wano nga wensula samu ankubira ambuuza munywanyi oliwa yaŋŋamba nti nkyanzija naye nga mumanyi tisalina muwasiriza nsolo muno nakwali kuba byalinga bya kimafiya ajja kwebika afuna hoteri ye ankubira ngamba natuuse jangu ku hoteri wa nga sina sente aterako sente nninya ngenda musanga twatandikira ne tuddamu awo twalinga era tukwatagana ku masimu naye kati wano okuddamu live tunanga akomyewo yaddira mu bulamu nga nange sibulabangako nga sibulabangako ne mugamba te Samu kikyate nze omuntu yali asula erukulyawo mu kayumba ka mitwalo 10 obulamu bwakyuka n'adda mu apartment hotel ya mitwalo aga Samu sente abana za dola tuzikyusa gwotomubuuzako sente bazisindika simanyi oba bye bayita batye bimanigulamu simanyi biki ne zikyuka ye Samu iki ne mugamba Samu kati ate buno obulamu bwazze butya koye tonkakasa nti wali wano nayo sente ziri nangamba blood siri nga de 10 ndi mu struggle eya serious netubeerawo twabeerawo nebbanga gomanyi kye bayita okubeera mu hoteri ya mitwalo 2 buli lunaku tekuliko kulya tekuliko kuga ate nga twagwanga buli lunaku twalyanga buli lunaku ate nga tulya nkoko bya bbeeyi naye nga emitwalo 2 goyina ogasaswa gakusulawo obusuzi nga Samu asulawo abeerawo ne ruumu emu oluusi n'afunawo n'eyokubiri nga akyaziza omukazi kitegeeza akaaba empola Samu yabeeranga mu hoteri nga tusula waggulu ng'ayinawo n'akyaza omukazi gwagenda okulya leero ekiro n'afunayo kashuwa ke era akalala n'aleeta n'akwata emitwalo 2 amalala n'agawayo ku reception ne bamuwa oba mitwalo 4 ne bamuwa ruumu eri endala eya wansi ennaku mmeka 2 inabeera ne ruumu 2 ng'eri ye n'enagisasudde enagisasudde lwakakazi akazi apartment ate zibaamu ki ne foko ozisangamu buli kimu okisangamu ne gaaso buli kimu okisangamu ngoye zo zoleeta awo wengambira Samu akaaba empola sente yazoonoona Samu akaaba empola sente yazoonoona bona waba yajaajabya mitwalo 2 padde tubeerawo emyezi egi nga tulya tunywa kati ate nga tulinamu neno sitayiro bawa amabaala gaali gasumulukuseemuko ng'olwo mugenda mu bbaala ne mujooga miliyoni neegwa emu kitundu neegwa Samu okumanya yali musajja musiru nga lemwa n'okukwata sente agule emmotoka eyiye ku bubwe ng'olwo tomubuuza sente zino azijja wa za spending ati wasobola obuuza kitaawo sente gy'azijja njukira gwe nawe omwegulako akasente byonna yali abiina kati awo nange ne ngamba owaayi naye kati ekintama mu byonna byonna sikunga bakumutto gwosobola omukulu akujja ku sofa seeti w'obuuliza omutto w'oguviirako kati Samu bamugwamu we yali ali we twali tubeera awaŋŋanguka agenda mu kuvaawo okugenda adduka e Kenya addayo e Kenya agenda malayo wiiki emu ate era akomawo kati awo we mutuuliza twogere tudde mu comedy store kuba bivulu bizzeemu olwo ate munnammwe kati awo eggaali yali eweze yali ey'abasatu eyafa abasatu nga yajongerako Ibula
oyo gwe nagamba yali amudivertingira IT kati nga inako ne kachalika kalaba kata Owen nga kangalo mukono gumu kagaya ako kali kachalika kati ako yavanako Kenya bakwataganira Kenya kati ono ye Ibula bali bemanyi kuvadda kuvadda nga kuba bali bavubi Sami yali muvubi ekawongo je bakwataganira ne Ibula kati ne banga lya comedy na Ibula teyaliwo erya struggle tumutandize biki kati ajjao mukasera Samu bamunonya oli yina IT Samu yamanya nganti oyina kyakwagala ko nga akusembeza mumugamba waye struggle no soke tupozinge tuve mu struggle nze kanyine Samu bwakomawo bwampita Samu mugamba ne Blood yomanyi bamawulana batuyitako niba mawulana twali tubakubye eggaali kituufu abana batuleega lwaki tetuzze wa Muhanje no ebiseera bwe yakomera tugende ku levels Muhanje agobe Samu nga sasudde meza amudize sente ze mukajjukira comedy show yali ku levels by then Samu mugamba Blood yomanyi struggle gikozeko kyo gikoze kasi okulonda kuwedda akalulu bakakoze eki omukulu akalulu yakatutte kati wumula sizi fire ni bano basizinga fire tudde mu comedy tudde mu ndongo yaffe koye yali anzise yamulemera konzo mayinemera ku nsonga lumu nakkiriza nangamba kakati soko ogenda oyogereko ne comedy store ko comedy store abantu abasinga bamanyi nemugamba comedy store by then ngekyuseze kuda Hex Hub yagitwala ku Hex Hub eri kiwatule Hex Hub eri abakiwatule nagira bagimanyi weeri va ku Nexus banga yambuka waliwo ebbala zi side ze bagita Hex Hub ngenda njogere ne Alex Muhanje twakoma lo tuva ku auto spare munyonyo tuva ku auto spare ne bamulaba abamunoonya twavayo tufubutuka nabagala mukaba Allah wa kibalo auto spare twagiyita manju twabuka mbuka eno je yasenguka veri je yali eno je yadda oli oba nengeri ya mazi kwe twabuka mbuka twafulumira mbikomero okugwayo buli omu nayingira motoka namuyita vaawo etudduka kati tugga tugenda mukubo mugamba angamba n'ekintu kyawegera kituufu so tuve mu struggle tudde mu ki mu comedy ati owoze mulai ndiye njagala nambuuza ne tukoze tutya nangamba comedy show na bude yachu eri wali ku X Hub soko ogende yogereko ne Muhanje omanye tufunye olunaku tutule naye tumwetondere kati bwentuukayo Muhanje saamulaba sangawo DJ Rola mumumanyi Rola mumanyi ne waliwo ne kyali kati Muhanje alina omusajja we naye alinga bbiri we bamuyita Moze gaya abeerayo nnyo comedy store Moze amanya ndaba ngamba mu story ki mwaddawa biki kati by then yawo Samu ng'avimba nnyo obwo bubaala bwobona bu Nexus ebwekyo abunga big spender tagambwako nga ndaba sente zigenda muggwako tudde mu mbeera ate enzibu yiki yali tasoma Samu yali talengerera kumpi Samu yali talengerera wala ngalengerera wano ayagala bulamu bwa wano kugenda kujoga ate nza mugamba ebyo byonna nga nabonabonako suze bwayisika leero ku zi street nakuwa embeera embi atandise okundaga enjuba ate agizikiza Samu mugamba angamba genda yogere ngenda nsanga X Hub Moze njogerako naye Moze angamba Muhanje togenda mufuna naye enkya nkubirako nze Muhanje ngenda sulanga mugambi nkubirako nze ngenda kwogera ne Muhanje tufune olunaku tutuule kati bwe Moze enkya bwe mukubira Moze angamba Muhanje yangambe tufune tugenda tutuula naye bigenda babya kamera Samu afukamire yetonde kyeyankola yetonde kyakola Muhanje deni n'okuvuma Museveni yetonde muki mu kamera sabya jamo kwetondera Museveni Samu noza yira banga ali mu level ye mu Museveni n'agamba aganya batakisoboka nakola live n'adamu n'akolokota yangamba dani tekisoboka tosonze sosobola fukamira kwetondera Museveni na Muhanje oba comedy wabire kabireke kasatu tujja Samu ata asala wayi nallo ne manya kabikuseera buto n'addamu n'avuma kwe kuwanga nkate n'addayo kati mugudda yao nandeka mu hoteli eyo bali bamubanjawo sente era ndesewo ng'omusingo nenako gwakuleka mu hoteli tokimanyi mu babanja ugambye yali ndesewo ng'omusingo oliyo okirinzo bawanganguka bonna bagenda omukulu yandese mu hoteli ngete bagisiba kamera kweziri ne basikali babagambye oyo walumu eyo tafuluma alimu oyo tafuluma oyo tulekawo n'akawala nalina wakawala ketwalinako goveno yagala kufuluma nga batuwamba terije mulaga n'abasirikale nga kwe balina abadda ngobuuza kiki tebanasasula ssente Samu yagambye olutuuka e Kenya agenda sindika ssente olyoka ovye wano apanga ebyo byonna irinda yabagamba nze kasitande seewo oyo
jikira nalinga biriwe yali yasiba katambala kabiriwe nga buli kimwera ne bali aba hoteli nabasiba katambala ntono yaki no ngenda basindikira iyo no baba wali atono wenda mulekera ndi bakimanyi febamu Samu atuuke Kenya Samu mukubira Samu simu tezitachazikwata ndi muwambe ati laba munne gaya lyawo gaya ina nyini delight matala bali ekizimbe kiri awo nakasero batunda matala abyo zishandalia kibo batunda matala bali bimwabyo bya matala ajja ina Subaru olye yabachaliwa abwe chakanete yamugamba nti agenda akonko na ayingira bwayingira ngamba nno nyini hoteli omanyi emoroka eyo giraba ye yatutte Samu ogenda jali bwotasigaza moroka nze ndi muntu toina jogenda kuntunda kuzija mu sentezo oyo amanye kitufu jali oyo amanye kintu oba ezo sigaze motoka omusajja ngagamba ekyo omulyango gwali gumu nga bwogenda bwojeno parkinga toddayo naye kyeyakola nga akwata taxi nga agyetanga agiparkinga kweri ngagisibirayo kati nze nga bantanga parkinga bintu nga nkola ki ng'oyitamu olwo akakazi nako nakata kaliko ku kyalo nga tukatanga kagenda mbyabwe kati nga ntandika okufata ebyange kati Samu bwamanya nti nno nze mpaddeyo emmotoka bagiwambe Samu kwe kutandika onnyiiga akubira ankubira nvumaawo nange zibikuka awo enjawukana yamwe wejjira kati Samu nange awo muvuma ebiri serious tuyomba okuyomba n'okutabanga nawo mga kati gwe lwaki wandeseeyo ng'omusingo ate ng'omusajja yali agenda kunsiba kuba nannyini hoteli yali musirikale aŋŋamba ngenda kuteeka mu kkomera mpaka lwe baweereza ssente okumanya ze sisaaga omusajja agamba ze nabonaabonera ssente nayo ze emmotoka ebweru okuzimba eno hoteli ate mwagala kummanyiira ngenda kuteeka mu kkomera mpaka lwe baliweereza ssente kasita banno kinaabakakatako oli omulala lwaki okubira ku munno oli mugabo waayi bano gibuni ate oli ani oli ate embwa ku Saamu oli yalingambwa budde bwonna Saamu gye yagendanga nga yagobera bugoberezi erimbwa yalinga agoberera bugoberezi Saamu ye headline ye mutwe omukulu yalinga kamala byonna Saamu yes obuyinza bw'ekibiina bwonna yali yabweddiza nga mwe mugoberera bugoberezi nga ye buli kimu ye owner ye ani ye cashier ye manager ye CEO deputy entabwe naawe ejjiraawo kukulekayo mu hoteli nga musinga awo ne twawukanamu era nga omanyi nti abooluganda bito baba bakwatagana ennyo mwana tunga nkoma mu makindye yange sadda mu makindye nanzira ebwayiise boddamu otetenganya buto bulamu yange nalinamu awo obusente nga ntandika okukola emipiira nalinamu omulimu gw'omutwe gwo teguvaawo era abantu babeere n'emirimu gy'omutwe nanzira mipiira gyange egyo manyi ogujja kuliimawo n'oguzzaako ekintwalira ddakiika nkyusiza ndeese mupya nga tufunawo kakompuleesa nga tutandika okukola emipiira gyange ngikola wetaawo emyezi nga 6 Saamu tuddamu tukwatagana myezi gyalinga 4 tuddamu tukwatagana mupepe ya buto kijja buto kati wenzira ugambire nti Saamu yalya we wano Saamu ensi bwe mukubye banne abasifwago bamuli bubi Saamu ndowooza yalowooza ku bisatu biri bye yaleka n'alowooza ku ssente z'abadde afuna enjwawo gy'abaddayowawo omubiri bamukutte bamusibye agenze mukomera agenze ne adduse alaba byonna byonna bya kisiru afiirwa bufiirwa Saamu ndowooza ng'agamba kati kambeeko ssente z'enkimu bo era abazikuwa yakimayo ssente yakima Saamu yakima ebyaddala Saamu ebyaddala yakima akasente ate n'akayitirivu ku luno towaayiriza asiwaayiriza kankubulya okumanya lwakisiba waayiriza Saamu ejjo nayogedde nayo yesterday ku video call ng'agamba ki Saamu baamusala era ezo pulaani zaabwe liri paza azimanyiimu baamusala Saamu bujeesi baamusala kati Saamu okuwaayo ne bwoba gwe bakuwadde $5,000,000 okega sosa waayo wano bakusale oba bateekewo akagufukireko ku lupiira emyezi ebyo babe bakutunge bakuzeewo ng'olina akasente kwa $5,000,000 zo walidde ssente zo okakasa ekyo ekintu bakikolera ssente mmeka sajja leeyo egendamu ssente mmeka tutandika mpola mpola okutuuka awo kaluumu kano ke yatulaga tekaaliyo kati kaliyo katya tunulira videos ezisooka video ye gye yasooka okukola nga tana posting ekyo yali ali mu saloni bamukola scrub ndowooza idea neemugira nga we yajjira yali mu kwewamba n'agamba ndowooza kati kankole bwenti then ntuuke ebbanga kwanza ebintu byannyonnyodde byonna biraga yalya byonna byannyonnyodde nze biraga yakola ki yalya yaŋŋambye bw'ati sinze namukubidde yanoonyeza nze nakoze video zange ne zigoyinga viral okategedde video we zaagoyinze viral Saamu yankubidde nze namba yange nagitadde ku bayo
nga njitezeye mpita fala esimu yabadde teriyo kubbayo bwe nakoze video esooka neekuba ku Saamu kuba nali mumanyi nabadde nnyonnyola abantu Saamu yani Saamu asobola okukola kino ne kino ne kino byabalimba nti badde ayinza oba simu ki kuba yakolako kino ne kino ne kino ne kino kati omuntu bw'atula video neekuba ne mwongere ey'okubiri neekuba nabadde nakate ey'okusatu nga naye eri mu kusabula nakubira olagamba esimu nalabye esimu empya namuga alo ani ono saabuuzize eddoboozi naliwulidde kati nefuula nga atamutegeeze nga ani ono nagamba yani muganda ekyogamba mbu kati tomumanyi ne mugamba nkyali mu kuvuga kamalenge nakukubira Saamu yakubidde essimu namukubiddeko ye yanoonyeza nze mu kuteekayo vidiyo wezaakubye ey'okubiri ekubye n'ey'okusatu ngitadde etandise okukuba obwongo ne buŋŋamba kati sooka oteke enamba ku bbayo either wali agenda okukubira bw'ataba Saamu oba bbiri wa Saamu babeeko kye bakubuuza Saamu akubira agamba ki direct kenyini ye yakubye yannyonnyola ki muganda wange ondi bubi nze ate ntya munnaye vidiyo zikuba ne muganda wange mbadde nkwegayiridde saagala oyo kyenga lumbu yeyokyezza bigambo ya Saamu koza ate lumbu yeyokyezza ate kati Saamu yafeze lumbu ye wabirabye kingi tolimba ate ngulimbe ndimaya byenjogera essimu nayo weeri akunyonnyola atya oyo kyanga lumbu yewe yakoze kyankubira ku direct phone otyo isimu yino kanjikulaga Saamu ankubira ku direct phone namba eriwa yikankulaga direct phone yankubira akunyonnyola ebigambo bino mbuto yo kyanga lumbu ye nga lumbu yewe yayokyezza gene maaso mugamba yino mugamba lumbu ye namulabye bwe yayokyezza nenze sijja kwokya kubanga nze nkumanyi n'okusinga ani lumbu ye Saamu aseka namugane kamalize okuvuga mpaka ngenja kukubira nena lintambuza bigere ne bulandinze munange omukulu anoonyeza omulagambo gwe oli mu good life Saamu kubira nteke simu yange ku charger kati nzizaako esimu yange kwanza bwe matadde esimu yange charger nchaka flight mode kati njizaako kiro saawa nga 3-4 Saamu tekyamumalira nga nkubira video call otyo omuvanga ku muntu okumanyi muntu ava kulimbwetaavu direct mukuba essimu teyakuba nti call teyagamba nti kankumuweereze message ku WhatsApp yakuba video call okakasa nti yani yes Saamu nga tutandika kwogera yino wano wangola ya mukubiza screenshot bintu byekugamba sikufidia nuli muntu wange mumanyi uno nga mufomita screenshot omulaba screenshot kati nga ndagawe bamusala ngamba mwana bansala kati Saamu akunyonnyola atya kati musiga eriyo blood waliwo eby'omuntu wakagogo basala nga bakusaza akawago osolo situka kundiri n'otambula akawago bakusa afukira mu kapiira nga bakakusala bakakusala soka nobeerawo oba ina agatambula Saamu asituka nambuza enju yonna kisenge ku kisenge ono gundi ono tomujjukira ono gundi ono tomujjukira alengera mwana gundi natutuule tugenda kwogera dani sagala yo kyetodda mu postinga yo ziki video nze ngenda kuwa idea kyoba okola ki konze kale kale kyeyali agezaako kuŋŋamba nti nsizinge ki fire mu kumwokya mu kumusabula okubye nnyo lekera toddamu kuba tugenda kwogera nga mugamba musika eri amugamba oyinamu ku sentences nga ngamba ebyo bye sente ate kati nze omumanyi nsonga nafu nnyo nsonga nki nafu kati muno tutanyula muteefu mu bantu bano abagira abakomentinga mwe mwali omwana yajja direct mu TikTok account yange nampeereza message nagamba ki nampeereza audio yaweereza audio ku TikTok nangamba oyo Sami muyaye Sami neiba waffe Saamu mulaba asuwa ku hotel obweti ekyanja wewati ne wewati room number bweti omuntu ayogera ebyo byonna abakola ki abakumanyi ebyo byonna alimba wabadde ngebyo nagezo tandika emizannyo za posting nga wakola ki hotel ya bei ya mitwala aga buli lunaku jaliko obudde buno jasulako abiri buli nakati mitwala agaga era nangamba hotel ya abakungu video jejjulya jensembiyeyo okutawo omwala mutadde audio na ku video ne bamuwuliriza Saamu bwe nabiwulidde mwala yabimpereza nga nzira mu nsika Saamu eriyo omugamba otya nga mukubira mugamba ndi mukudda wakane kankutuke nkolete kukubire twogere nga mukubira yeno screenshot yeno video recording je namukutte nga ndaga ebyebbeeyi bye byayina
mulwadde ki gwe wali olabye ng'ali bubi asaba obuyambi ng'alina iPhone 14 Pro Max ng'alina ne Z phone samusanga Z phone yebikula oyo aba ayagala obuyambi bwe kadem omulwadde asaba obuyambi agenda okulongoosebwa ayina essimu bbiri era zonna ziri value million 3 ku nnya ayina esooka esembayo obutono eri value million 3 ayina iPhone 14 Pro Max gwe tubadde twogerera ku video call eno Samsung Z phone yebikula n'ekitundu ky'emmotoka nandaga nangamba n'emmotoka nkola ki nina yangambye mwana lwakuba nti kyenakoze obubi nti mu kulikodinga eddoboozi teryakoze ki teryagiddeko samwaŋŋamba blood nze obulamu nabutereezaamu saagala oddemu kwokya nampeereza audio naŋŋamba bwe nnina okola ki okuddamu posting okwogera nti kati yogera bwoti ne bwoti ne mugamba Samu tolina ssente ogenda kunkozesa ebintu nga tolina ssente nangamba blood nze obulamu tambula nga bwe nakola ki bwe nabubala ne mugamba kikyota ne mugamba Samu kati essimu yaye yayakyankalanye njagalayo ki essimu kwe kutandika okunambuza essimu ze zaalina kumbe ndikodinga nambuza byayina nangamba gwe funayo obudde ojjeyo nze ngenda kukulipa okategeera Sami omwana addamu era nkakasa angamba Samu ekituufu yalya ssente kati ebyo ebintu byonna blood teri muntu mulwadde nga baamusaze ebya serious ng'osobola okuva ku buliri n'olambuza munnenju Samu tava ku ssimu obudde bwonna zirive azibaako obudde bwonna Samu twogera okuva ku makya paka sawa 9 gwa kiro omulwadde ofuna muddi obudde obuwumula gwe wagenda ku ssajjale kyokka tebamusaze yeesaze ke kali ke gavumenti alabika liri pazo eyakutta akagirita n'amusala n'afunayo omutunzi we Dr. Sefuko n'amutunga n'ajingirira birisiiti bye okwongera okulaga Munnayuganda kumaze Samu yaŋŋambye nti baamusaze naye ssajjale bweggwa bw'amaliriza ssajjale gy'agendako eyo ebbombo liri pazo gye yamutwala gavumenti egenda kumuliyirira ne mubuuza gavumenti egenda kuliyirira ku ki bwete bwe namubuuzizza naŋŋamba nti bankuba emiggo ne bansiba nali nwanirira muntu wa wansi muntu wa bulijjo ndi Munnayuganda ndi munnansi bantulugunya ne mubuuza ku video call ekyokoze by'amaloboozi gawe ne mubuuza Samu bantu bameka be wasanga mukomera nga baabakuba nga bakusooka mukomera nga baabakuba babayisa be balimu eyo range gye walimu eya struggle be bawadde ssente nti bangi bameka be baasasudde nti bo be bamanyi neze bagenda kola ki kundiyirira gavumenti Samu okwesala mu bulamu bwe rayisi okwesala Samu asaana okwetemako akagalo asaana okwetemako akagalo nga kyekimuyisaawo kati gwe sooka weebuuze bagenda muliyirira ku ki nti baamukuba nnyo emiggo gwemanyi abantu be basse nga mutegedde nti patule mutomedde emuse mu struggle bamuwambye yafiira eyo basegirinya babasibe ebbanga n'ebbanga ne bamutokyalinga okutokyalinga kuli okwaddala yavaayo n'afa gavumenti yali evuddeyo negamba nti famire ya Segirinya akwatayo million 3 gavumenti yali evuddeyo negamba nti Alan Sewanyana twakusiba ne Segirinya akwatayo million 4 gavumenti yali evuddeyo negamba nti gundi Kawuma twakukuba amasasi n'ofa ng'olina Bobi Wine twali tumetukuba Bobi Wine kwatayo famire yamwe tugiwadde akawumbi ekiba kikonangako kati Samu nyanyi ayina emikisa mwana kati Bannayuganda bagenda just ne batufuula abawumba tuutu abatategeera Samu nagambye ne video ze zesooka okutanga ali awo yeebase wansi video ngali awo yeebase wansi byonna byali bya buyaali kubanga gwe video leero positinze ng'oli mu saloon oli mulakiza le bulamu bulungi nenkya n'opostinga ng'oli mulamu bulungi okozejja n'opostinga nti oli bubi era mu embeera eyo gimazeemu emyezi 3 mwegyo emyezi 3 wajo badde nga topostinga abadde osanga embeera yite naakumunyiga era kyekyo balubongo yabwe baatuukayo balaba nga bya kisiru ne bamwesonyiwa teyagambako nti tewolya nti balubongo yabaagendayo gwe bo bayita basiru tebareasoninga omuntu wa feki nga tabula kati ndowooza balubongo yabamuvaamu kwekwata akagirita ne yeesala Dr. Sefuko najja balina liri pazo nno okwesala ebyaddala Lunabe Saalongo maje Mr. Nkudu Lunabe yakwata akagirita kirabika omuntu agenda kujja yeebuuze emboozi yonna gy'onyumizza olaga muli wamu mubadde 5
Lwaki yagadde okuvaayo okubotola ebyama? Kubanga ndi muna Uganda nina obulumu. Bwe tubanga tubadde tuli mu line yemu kugambe tulwanyisa dictator agende. Gwe kamwako gwomu kufate n'ovaayo. Ate otandise okola ebintu ebiri stupid lwaki mbasi kuvaamu. Samu yayogedde bamubuuziza ku interview ku yabadde alina TV gye yabaddeko. Bamubuuza okyali wa Nuupu. Yagambye ati. Yagambye. Nganze Samu sikyali waaki. Wa Nuupu. Kati oba oli waaki. Aba waaki. Sheka ali wa independent. Naye. Kama Katonda. Samu oyo. Oboggo omujjonkera lwakuba yakusuubiza akasente katannakuwa. Nti lwaki sikalinze? Yafudde. Mulamu. Jangambe takampe. Ajja kunjo kyayo lwaki sirinza njokye. Lwaki zze mu mawulire saawa zino. Tulabise. Kubanga ekintu kye tulimu kiri serious. Yadala nga fabalina people power musaayi. Okay. Feva yaffe tuli musaayi mu mubiri munda. Nkufuna. Tetuli era mu abasitwago temuyinza obutandaba ku Bobi Wine buli waba agenze. Naye ate ffe tubasinga okulwana. Kubanga lwaki sijja gigenda mu struggle yenkokola nnyingi. Bo bennyini bebeetema embazi. Bana abali wansi. Ero bawulira baguma Lukisekka baani, baziza bafana, basadamani makebe, bawulira bebekola ki? Bebekuba bonga bobo. Enkwatagana yabalema buli muntu. Era bookere enkya nosemberera ku Kyagulanyi. N'omuliranako n'omubako hafu. Kati wabaayo era abayagala akugyewo. Abeerekaawo. Zentale ziri eyo. Okay. Nye kati nze alina ekyama kyange ku mutima, mmanyi olunaku lw'okulonda lugenda kkeera nina endaga muntu yange, nagifuna ng'omukulu yatugamba twebeereremu. Ogenda otiikinga Robert? Njitiikingi. Kindi mu mutima, sigenda kiraga. Ono yali ku ki? Ani Samu? Kati Samu aleze openly. Waba ongamba nti no gavumenti egenda kuliyirira ke kakakolyo ke yayiseemu. Tibagenda muliyirira. Sente zagenda okuddamu chakaza. Agenda bagamba gavumenti yankola ki? Yandiyirira miliyoni ebi. Okunkuba. Okategedde bwe yakaleeta bwe yakibala. Bamulongoose. Bamukole byonna. Time wetuuka agiwaabire. Afuneyo olooya w'ekiwaani bagende mu kooti. Awaabire gavumenti. Gavumenti obwo obudde buyine. Efuneyo kooti gyegende musinika batuuze omusango gwabwe gw'ekiwaani balikodinge bamale bapostinge. Nti gavumenti egambye egenda liyirira Samu miliyoni mmeka okumutulugunya. Okategedde okalaba. Lwaki esazeewo ave mu struggle gwe mu kwogera kwa kugamba ati? Buli muntu n'endowooza ye. Ate era by the way kino era nange kiki kyenaga nti simunenya nnyo. Buli muntu anoonya waafunira. Buli muntu waaliira munnange. Kakati tosabira mu struggle nga boolwana nabo ate be bakuba enkokola n'oguma. Oba ne mukyalawo nga mukyalawo ye muyeekerawo. Era mutuuka ne mwawukana. Ogamba nedda kimala kimala. Kati ke Samu ke yatuuseeko. Tusenga ali kusenga nagamba kati nfaaki. Benwana nammwe ate mwe mulwanyisa nze. Kituufu Samu wa mukisa. Ne kati baabana bali bale mu kiraba nti wa mukisa. Nkufuna. Chevola bayalidde akasente. Kandi mbiveemu lumu. Ebintu byammwe mbivuddemu. Neta naba tayagala kibalaga open. Ayagala ayite eno okubala omuzannyo gwo guba musalemu kaaka bagwa bamuteekemu akapiira akafukire mu wiiki emu kitundu agende bamulongoosa bamulongoosa asuwinge gavumenti bamalo gisuwinga emuwero yawo bafune kooti mu batula balikodinga omusango bateeke ku zi TV zonna amawulire gasaasaane Samba muliridde miliyoni 5 babina adde mu kulya sente nga teri amugambako. Bagamba akapiira ko kaluma. Katya kaluma ako kubeera nako. Oyita mu bulumi. Kati yo bulumi Samu waliyo omuntu abanesende n'aba n'obulumi. Waliyo omuntu abanesende n'aba n'obulumi. Tekisoboka. Gwe sente ziba buli kimu. Tobulira muntu n'agamba nti yatunze, tobulira abagamba nti oli yatunda ensigo ye ey'omunda. Emu. Ogamba lwaki abakikola. Kasente. Kasente ako kazi ogame obulumi abate yabuulira. Aba yabuulira ne sente n'ebuziba. Kiki ogamba Samu nga tuva wano? Samu kye ndi mugambye nganze King Dani nti yono n'ebintu byakola bya kisiru bitya. Omuntu wa Dembo kola kyayagala ate omuntu wa Dembo wagira omuntu we. Si yasoso kukyuka. Abantu bangi bakyuse ne bakyuka mu kamera twali tubakoze eki. Tewali. Big Highway yava mu NRM nadda muno po bali bamukoze eki. Tewali. Tali atanywa. Taliwo. Wali. Abenale tebakimanyi nti yagenda. Bakimanyi. Vulufiga biva mu pepa po nadda mu NRM twamukola ki. Jali yeyagala. Yeyagala. Kati naye tekyandikoze kimu kusiba mutima kumira ng'enkoko emira ensanafu. Ayizulwa obe nnume emimiro. Ngeuse.
Nadda mwena alemuye bashibaga kato tebakyuka bakyuka bwe bansiwe yabakyawa tebalya tetumaye gye bali ninga gye bali balamu yali akubide kashibaga kato njenjale mulumu kye yalina okola openly bwaba avudde mu nuupu yalina kwatula kati kanako okufujinga bannayuganda nti bamukuba nnyo kati bamunyigiriza ali ku kisenge wadde okimanyi nti video zonna zonna ezisinga abantu bonna bakomenti nga bagamba twakuwona kisirani gwe gwe wale bakomentinga ku Saamu walya gwe twakumanya dda twakutegeera kati ebyo byonna bimulumiriza najjukiramu omubiri gwe yabayiirawo kati keko kemubuusa nti waba wakulya ssente vayo opening lyakasenteko yambala esaati ya Museveni wajambala agenda foka wa bbulu jambala okunnumbe utandika okumba ne Museveni ate akasente kajja kweyongerera ddala okusinga okuzita kati yali ayagala abaze ekyo ekintu yagala sigamu bantu bukyayi kabadike ate ayinza okuba ng'ayina omunene akiri emabega yamuwa ssente nti wamaliriza sajjale vaayo gaga nti Nuupu tekuyambye era kituufu Nuupu tekoze ki tibamuyiridde omubiri kuba Lubongo yanawulya yamuwa akakadde kamu kati akakadde kamu tekasobola kola eyo sajjale eyo sajjale tugibale nnyo nnyo ekitono nnyo nga yonna biwedde byonna binayinza okugera milioni nga 10 milioni 10 oba kale tugiwe milioni 10 enale muyazimuwadde tewalabe Kenzo ng'amuwa amaja wakitegedde babebe kulu be babaddewo bayiwawo omubiri baba bagamba abaana baffe mugende kati oyo waffe mumbane mumuwe kyonna kyonna ekyetagisa bagenda namujjanjabira bombo lyo lya bwerere byamaje kyogamba abaana ba Nuupu abakuteekawo live naga tusonde zike screen kitaziriyo yeziri lwaki bamututa private kati Nuupu nemanya nti kati oyo swago waffe munnaffe tumusondere ssente basolole musonda ssente kibasobola lemo niba kimanyi yalya n'obonero obutandisa okweraga Kenzo akuwadde ssente ekyo kiri open bebe kulu ajja kujjeyo ovudde mu kamera omwebazizza ekyo kiri open nti walya ontegedde ibyo nabiraga biri open nti walya ekivamu agenda vayo yebaze mu Museveni open mbu tata webale mukama wange neyanzizza obaka bwantindikire bwatuuse sajjale yange bagikoze muzeyi neyanzizza webale toba kuba gwe nandibadde nfa ebigambo ebisembayo bigambo byange bisembayo bannayuganda tugezeko kwebereramu buli muntu side yo gyoliko ginywerereko naddala mwe artist sagala mubere na butiitizi gyoli beerayo teri agenda kukugaana oli waddemba okuwagira Museveni oli waddemba okuwagira Bobi Wine oli waddemba okuwagira ekibiina kye ekirala naye twagala oveeyo buzeebuze bantu kubanga abantu abasinga munaye abamu balina ebigendererwa mwe abalina erinnya ba artist bw'ovaayo n'okola ebigambo ebiyina engeri n'okola obubadi bonna obulina engeri gye butiisatiisaamu bulina engeri gye butiisa abaana eyandyewaddeyo omubiri mu struggle ng'alaba embeera n'ogezaako okulaga tugeze Sami bw'alaga oba kati tugeze ani ali mu struggle omutuufu tugeze King Saha bw'avaayo n'alya ssente n'agezaako okulaga abaana nti bannange mu struggle ofuna obuzibu tebakuyamba bakulekerera omwana eyandivudde e Masaka ajje mu struggle eno alwane amayezi agirese lwa nsonga olaba King Saha talina mwasirizi oba Sami alina omwasirizi serebu ensigo emanyi bwe bamukubye bamulekeredde olwonze embizi ya mbinyeebwa olwonze mafena oweeri ekyannamukaaka oweeri ekannabulemu olwonze yavudde eruweero ani agenda okumbeerawo omubiri nga naabo abalina amanya babalekeredde kyeva olaba abaana baba babatiisa kati so kyensaba ba artist abali eyo buli muntu nywera ku bigere ebyo yimirira wooli sigala ku kyoli akaseera nno katuweddeko bali mu kwekyanga baleeta bukomedi bwabwe naye akadde kakoze ki kaweddeyo bali muleeta sitanti zaabwe ez'ekisiru naye nga akadde katuweddeko kituufu so kati bannaye nze mbaagala nnyo buli muntu mu kiti kyanywerereyo amanya n'eddoboozi ngenda sigala nga nze King Dan Official mbaagala nnyo bannange kyali musajja muyimbi sinava mu ndongo ekirooto kyange kyakikwasiza maanyi YouTube nkozesa King Dan Official TikTok King Dan Official still mugende musachinga endongo gyeri n'endongo endala nkyagireeta bannange kirooto kyo wakiddamu nkyaliko ekirooto kyange nkyakigoba nnyo mukulu yakizingamya ndi mukikubako nfuufu muterekero gye kibadde naye kale otunenyaani tunenya ggwe tunenya ye kati awo newo okunenya abula naye kati ate nze nganze omuntu nze mwe sagala munenye wabula nze munenya okategedde ani ngamba kati kuggwe oyina kwenenya oyina nnenya ye ku kirooto kyo eky'endongo nina okwenenya ate naye ne munenya
okumbuzaabuza okunsiba akatambala ku maaso kubanga singa simunenya singa saamugamba ko nti vaayo tukomewo muki mu ndongo ndabo bwana laba ne bushamya ndishawa bumuleezi je bumuyitako oyo Sami singa wali mu comedy kati bamadde atandikiko bandibadde boogera ki ko nabo bali bamutya bali bamumanyi boyiga yali talented tuve mje kisiro mu comedy bakuba nti kati yakutte Vagaland ne Samu nakoma obukomi ne yetonda mbatu nagamba mu nsonyi ebya politics mbivuddemu kati nzizeyo mu comedy gye mwali mwamanyira emyezi egi aba wanze nga comedy store comedy ezemu kaaba Sami yakomawo Jingle Master Collection yabadde mu byoma sinkane omulundi omulala Sami tomukonjedde sijja mukonjera ate kati kukonjera kyo kusingaawo sijja mukonjera bigambo bitiisa nze ninga amulabula amanya baganda balugera nti nogoza ddaji kubira nokola ki nozino kati njimu kubidda abibye mubere bulungi mwera